Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nga bulijjo nsooka kwebaza. Njala kwebaza ba comrade mwenna abakola emirimu egy'enjawulo ku social media kwonna. Abakolera ku Twitter mubali nnyo mubalirira. Abakolera ku WhatsApp, abakolera mu WhatsApp groups mubali nnyo mubalirira. Abakolera ku bwenyi bw'ekitabo buli platform yonna mubali nnyo mubalirira. Njala kwebaza abakolera ku TikTok. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mwe balekola mulimu ogwo ogw'okutambuza information n'okubeereramu obutatya. Omanyi gy'okoma obutatya n'omulabewo yeekengera okuba nti omutegedde. Nkidda mu gy'okoma obutatya n'omulabewo yeekengera nti kati omutegedde. Gy'okoma okuba nti olina ky'okola ng'omulabewo akkanga kitegeeza nti yaba akozesa advantage okukanga yayisewo kyayagala. Weebuuze gwe atali mu gavumenti atalina ky'obbye ng'oyogera ku nsonga enkyamu lwaki ajja n'akukanga. Kitegeeza ky'oyogerako kituufu era baakutiisatiisa. Genda mu maaso totya. Awo bwe mba nfudde okubebaza njagala tutandike video eno nga mbatuma okusharinga nga mbatuma otugenda okulaga. Nino obulango bubiri then tuleka tusimbule tugende mu maaso. Obulango bubiri buno ngenda kusooka kuyisaawo kano akagamba oba mwenna ayagala ogenda mu ggwanga lya Canada okusoma oba okusoma conference okusoma mu conference eno n'okumanya ebigirimu n'abaagala okulya ku ssente n'okulya obulamu. Eno conference ejja kunyumira. Bagiyita the third annual gender based violence. Eno ngejjatandikira ku z'omwezi 29 omwezi ogwa November 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu December 2024. Omulamwa omukulu gugamba nti gender based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku luguudo Airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto ku M9 W1J5. Ng'oyagala kumanya ebisingawo ku musomo guno ba conference ejja tuukirira omukyala omutesitesi w'emisomo gino Kafulu Mujjo era omwesigwa atalya bigambo byatabisazaamu omukyala Doroni Kajumba ku ssimu ey'omu ngalo. Kansooke ngisome mu lulimi olwaffe then ndyoke ndigire mu Luganda nga nfundikira kalonkano. Essimu ye ey'omu ngalo osobola omukwira ku butereevu oba osobola omufuna ku WhatsApp naye nga toli mafia toli munyampi. Nkiddamu omunyampi totegana kubeera tosindika message. Essimu ye ey'omu ngalo eri +1 647 9290340. Njogedde mu Luzungu kati kanjidde mu Luganda. Eri kasaalaba emu 647 929 0340 ojja mukoonako akubula ekyetaagisa then omujoyininge mu musomo ogwo ogunaabayo mu ggwanga erya Canada. Alright, kati kampisooka n'akalanga akasembayo then leka tugende mu maaso. Akalango kano kabaganda baffe bonna abazaana ba Kabaka ne basajja ba Kabaka bonna bali mu ggwanga erya Bungereza abaagaliza Ssaabasajja Kabaka obulamu n'emirembe bagamba bo bati. Bagamba nti balina okwekalakaasa okw'emirembe okugenda okuba ku lubiri lw'omulangira oba Kabaka wa Bungereza aliko Namulonde essaawa zino gwe bayita Charles. Kwekalakaasa kuno kugenda kubeera ku lubiri lwe olw'e Buckingham Palace. Bakuyise Mayiga Free Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II oba Free Awa Kabaka Mutebi demonstration. Okwekalakaasa kuno kugenda tandika ssaawa 5 ez'okumakya komekerezebwe essaawa 17 ereze Bungereza. Kujja kubeera ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024. Ekifo bagenda okwekalakaasiza kwe ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza oba kituyita Buckingham Palace ng'omulamu omutuufu guli peaceful demonstration to demand King Muwenda Mutebi's freedom. Go wenna asobola okuba ng'ogenda okubeegattako please ng'oli mu ggwanga lya Bungereza teweetaaga muntu yina kuddamu okunyumiza ki tuli muwambe Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ne bamuwaŋŋangusa teeka n'akalango then tulyoka tusimbula video ka alright. Keko akalango olwo tuba tuvuddewo nga tuvudde mu bulango tugenda kwolekera video entuufu eyatuleese. Alright. Era video ngenda gikola mu bitundu bibiri. Ngenda kukola eya general information ya politics then nkole n'eyaffe ey'omu Bulange Mmengo olw'ensonga kati embeera zidduka ku speed y'amaanyi. Ngenda sooka bawo ekigwero kigenda kubeera kya ddakiika 3 zokka then tulyoke tusimbule video yaffe. Mu kigulalo kya leero
kigenda kuva mu lugero lugamba nti obugonvu bw'olujegere geemaanyi gaalwo. Obugonvu bw'olujegere geemaanyi gaalwo, naye era obugonvu bw'olujegere luno mwenna mumanyi eggaali sewajjulwa bamaanyi ga kifuba. Bajjajjaffe ze baavuganga eggaali zino zikola emirimu mingi nnyo. Naye eggaali zino zibeerako ebitundu bingi. Ekivuga eggaali ye fuluweero n'ennanga n'oluki onnanga saako n'olujegere. Olujegere luno lwe lusindiikiriza ennanga wali nekwatagana ne fuluweero n'amannya agaliko eggaali gwe n'osota n'eryoka egenda mu maaso. Kati bwe nkugamba nti amaanyi g'olujegere oba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo, kati njagala nkukikunnyonnyola kitegere bulungi nnyo. Ekituufu kiri nti enkuza gye baakuza mu bannayuganda ebadde ya kimpooze, ya kintu kikulu, ya mirembe, nga si yakayukana ndi baatukuza bubi. Tuwa abantu ebitiibwa batusingako, twaniriza era buli kimu tukikola na mirembe. Naye waliwo obuzibu mu Uganda nti abaseddekezi abajja okuseddekera eggwanga Uganda nga bakulemberwamu Ssaabaseddekezi omutuusi omusaatuuzi Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kaleekyezi akifudde kamanyiiro nti gye mukomye okugonda n'okusirika ye mwattu agenda bbako gyowera ku mutwe ayise buli kyayagala. N'atamanya nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Lwaki? Bannayuganda njagala obbagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa. Tukuumye eddembe ebbanga ddene nnyo. Abasajja bano balowooza nti munne tuli basiru. Okujja okugoba ku ttaka n'osirika n'otayogera gw'alowooza nti oli musiru. Okujja n'akubinika omusolo ye n'agenda ng'alowooza nti gw'oli musiru. Okujja n'awamba omwana wo n'amutta alowooza nti gw'oli musiru. Okujja ne babbasente z'eggwanga ate ne bakutiisatiisa gw'olowooza balowooza oli musiru. Kati essaawa zino batandise n'okubba eggwanga oddikaliza, kyokka bayita mu makereziya ne mu makanisa babasabire okukubanga basabira okubba sereze muwe musolo ne bakifuula nti kati kiri official ne babuuza nti tuli basiru. Kati abooluganda bakona bimikwano ngenda kugamba nti va mu kulya Katonga ajjula yessa buli muntu okwate ky'olina onyiige tusituke tuve mu mbeera bano abasajja batumanyidde. Bagenda tutwalako eggwanga ly'abajjajjaffe lye baakolera ebbanga eddene tuli bagamba ki nga bazzukulu tugawumbidde ng'ate abasajja balwanira ensi eno ogiteekawo lwalyo. Ngenda kusaba ekigambo kimu. Okufuna amaanyi kiva mu kulabirako. We twogerera essaawa zino ngenda kusaba mu kiggulalo gikyaleero. Mwana mulenzi nakabutuzi bane sekabutuzi mutandika okusomesa abaana bammwe mabulire omulabe yaani. Gavumenti yagaana basomesa negaana okusomesa abaana bammwe. Ngenda kusaba mu kiggulalo gi. Tuuza omwana okabeera mu myaka 3 kasita abanga ayogera. Omubuulire okwagala eggwanga lye, omubuulire omulabe w'eggwanga yaani, omugamba okulya enguzi kibi, batandika okwenyigira mu nsonga z'okwagala eggwanga lyabwe. Mubabuulire omulabe waayo yaani, omubbi yaani, omufere yaani, omutemu yaani. Olw'ensonga nti kyemulaba eri ku mulwano wali ewa Ruto, ekintu kino bazze bakisomesa abaana kubanga no bazzukulu ba rebellion ziri ezaabo amagulu meeru abaali bazze okufuga eggwanga eryo. Mulekerawo okwetula kuba banyigiriza nga mulowooza eri agenda okujja obbayamba teri agenda bayamba lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Lwaki mbagamba musomesa abaana embeera zammwe, embeera zaabwe n'obulumi obuli mu ggwanga lyabwe? Kino kyanzijja enviiri ku mutwe jo bwe nabadde mpita ayita ku mutimbagano n'engwa ku kavidiyo kano ak'omwana omuto taweza na myaka 5 bw'aba agiweza munansonyiwa. Omwana ono ng'atudde mu ddiiro lya nnyina ne kitaawe ayogera ensonga ezigenda mu Kenya mu maaso natidde na nnyo nga ndaba baffe bali mu kwepiica, bali mu bendova, bali mu simanyi gye tugende mu kwekwana, simanyi leero kakadanke kali luddawa mu masomero baleetayo n'endongo ng'ensi bagifudde kyakuzannyira. Buli omwana ekyana kinna Kenya kiri myaka ndozange 46 ng'ekyana kyogera ensonga saagala saategedde njagala mbazanyira akatambi kano nzigalewo ekigolo gye tugende ku program. What are you saying, baby? Ruto alina akili kwa sababu he has signed himself to protect our country. Yeah. Then he decided, why don't I just kill them? Yeah. So you kill them, then you kill all of us here. We won't even be here if you kill us. Yeah. So after you're done killing all the people there, you go to Raka Road building. So there's other presidents there protecting their people, and then you're just standing there by yourself
with down policemen beside you, left and right and center. And you look around the whole country. There's nothing there you can see. Exactly. So it's horrible. His plan is just, it doesn't make sense. He's stealing from Kenyans, he's harming Kenyans, and we're the ones who voted for him to become a president. Yes, so he's supposed to be looking, he's supposed to be looking after us. He's supposed to be protecting us, guiding us. And he's failing. Making sure that we have food and water and nobody's poor. Yeah. And to give and to donate. Yeah. To make donations. Yeah. Then to be a good president, instead he wants to become hell. He's becoming hell. That's very true, baby. You're very right. Actually, you can put the camera there. You can see people are protesting. As you can see, you guys. Because we want to fight for our rights, baby. Yes, that's the only way to do it. We should. But then Ruto, hana akili. Ana kabisa. Hana akili. Kabisa, baba. You're very right. Hana. Because some people now you're killing us. Then, now, again, then when all of us are born, you'll be like, where have all my people gone to? Then, when something guides you again, you'll decide, oh, right, I killed them. He's a good. Ekyo kyembagambye musomesa abaana ani mulabe wa ggwanga baani naye abaana mubasindika simanyi genda mu kadanke simanyi genda ku biiki ng'eggwanga lye tumanyi kirikwatako wadde ono omwana wa myaka 5 amanyi ensonga z'eggwanga ani amanyi mulabe w'eggwanga amanyi n'ebintu by'eggwanga. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti buli lwogezaako okugyayo omutwe n'olwana ne gw'olwanyisa kennyini ati atukyali mu kigulalugi kiwanvuyemukko ne buli lw'osirika gw'olwanyisa tajja kumanya nti omulwanyisa lwaki. Mu kavidiyo ke ngenda okuzannya kaakulabirako era mu ggwanga lya Kenya ku biki ebyabaddeyo omwana mulenzi yagambye abasirikale nga president byagamba nti ofisa sirwana naawe wabula nwana kuyamba ggwanga naawe kuyambiramu. Oluyimba Kyagulanyi lwe yayimba bannakenya bawogera ebigo bya Kyagula babiteeka mu nkola okusinga zino enkodomali zinna Uganda. Omuvubuka yayimiridde ku bapamaje n'abagamba nze sirwana nammwe obuzibu wange mbuyira na nfuga mbi na musolo gwe batutaddeko na President Ruto sirwana nammwe kubanga nammwe mbalwanirira nze mbasasula omusaala nzerawo omusolo. Nako kankabazanyire then tulyoka tusimbula video. Olunaku muna Uganda yenanga toyawudde mu ggwanga lwalifuna obusungu ng'oyogera oli omutima gwagala kukuukamu ne balikuba essasi tosobola ddiwulira temunnatuuka waawo. Oyo muvubuka stage yatuuseemu n'abalala nga ne bw'omukuba essasi doesn't care tawulira payiri kubanga olwedde agenda mu mutima agi expressing eri police sirwana nammwe nwanirira mmwe nze mbasasula tukoyo omusolo mungi nwanisa Ruto sirwanyisa mmwe muli bannaku bannange oyo bamukuba essasi tasobola ddiwulira kubanga akozesa peni eri mu mutima gwe. Lwe muli kitegeera mujja kunula eggwanga lyammwe era mbagamba buli nsonga eri mu ggwanga tujja gikwatako mpola mpola musomese abaana obategeeze video entuufu etandise ekigulalugi kiwedde. Okusookera ddala kansoke nkole kye tuyita okulongoosa empewo. Ennaku z'omwezi ziri 28 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 kansule nti z'ennaku z'omwezi entuufu okusinziira ku ziri mu mutwe.
Mulamusizzaako banyabane bassebo mwenna omulundi ogwokubiri kansubenti muli bulungi essaawa ziwezedde ddala bindakiika 20 ez'akayitako kigwalo gikiwanvuya. Njala tandika ne program ey'olwalo nga mbategeeza nga nsooka kulongoosa mpewo. Ebintu byonna bitambula ku mitimbagano ebiri state funded oba ebibuzaabuza abantu nti Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngalo si bituufu. Ssaabasajja Kabaka gyali mu buwambe Namibia gye bamuwangangusiza wabula tulina kuyita mu bwangu ng'abaloga basangi baffe oba ng'abaloga bajja nga beerogaŋŋana okuba nti tumwanguyiza okuba nti ava mu mikono gy'abaseddekezi abagala omusaanya okusinziira ku information gy'engenda obbawa. Naye yonna vidiyo gy'osa ku mutimbagano ng'etambuza amawulire agabika Ssaabasajja Kabaka ago si matuufu gagezaako kubuzaabuza bantu nakubaleetera ndowooza nkyamu gye bali. Ssaabasajja Kabaka akyali mu buwambe gye baamuwambira mu buwaŋŋanguse Namibia. Kale wenna eyakoze vidiyo eyo nkusaba ogijjeyo oba kyusa statement otegeeza abantu okuggyako ggwe ngoga nti olina obujulizi obusinga kuba abantu abalala obulaga nti Ssaabasajja Kabaka yakoze eki yakisiza omukono mu ngalo ekitali kituufu. So zonna vidiyo zitambula nfu ti Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngalo gyali mulamu wabula yeetaaga obuyambi bwaffe n'amaanyi gaffe ng'obudde bukyali. Kyenjagadde osooka oklarifyinga. Ensonga endala Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wetwogerera essaawa zino yafulumye mu ggwanga. Nze mmanyi ekigambo kimu nti yasookedde Tanzania. Bw'aba yasitudde n'ava mu Tanzania yagenda mu ggwanga eddala kiri gyali naye yasoose genda Tanzania Kabaka Ganda Kabaka Ddugavu Kabaka Siiwoofu enkulukuku tebiika magi gye yagenza okulaba nti awunika Abaganda nga bwe guli omuze gwabwe gw'okuloga Obuganda obusaanyaawo. Nga wetwogerera mubadde mulina kye mutamanyi kankibagambe ensi etegere nti abasajja baakuguka mu ddogo era buli kimu kitambulanga bwe baakibala naye basanze obuzibu. Tutandise. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne gurupu oyo yonna eri Emmengo njagala eggwanga liwulize bulungi nnyo. Ndowooza kansooke mbazzeeyoko katono nnyo mu bigambo bye yayogedde nga ajereegerera mbawe ne reference. Ndowooza kansooke nzannya akatambi kano. Vidiyo ne yali yeetaaga abantu bulungi n'omutwe gukwata. Kansooke nzannya akatambi kano ne kaddakiika nnyingi koze ntya. No, kansooke nzannya akatambi kano kenabadde mbagambye lugwe nakola vidiyo ku Lwokusatu nali nkatadde wakyamu ninazemu nenkafuna musooke mulabe musooke muyinza nti vidiyo yonna yemu si yemu ennyambala ya njawulo ne kusuuti zikyuka n'amatayi gakyuka. Ebigambo bye yayogera ng'abantu bakyamukkirizamu nga tebanamutegeera nti mulimba n'ebigambo bye yayogedde ng'abantu bategedde nti bikyamu mulyoke mutegeere enjawulo. Eno ye vidiyo ng'abantu olunaku lwe yasooka obbaga nti Ssaabasajja Kabaka yamuwulizzaako era gyali bulungi. Baasituka ne bamuwa engalo z'omusitukwa ne bayimirira n'okuyimirira okussa ekitiibwa mu bubaka bwe yabagamba ng'akyabalimba. Meeting yabadde wiiki eno gye tufundikira bwe yabagambye nti yayogeddeko ne Ssaabasajja ku bukomero essimu baaganye okusituka bakubye engalo nga n'embeera erabika nti bategedde nti abalimba. Eno evidiyo gye nali mbagamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gyali era abalamusizza bonna ne basituka. nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja. Tetugenda kugendayo egye bayita standing ovation gye baamuwa lwe yasooka obbalimba. Kati wano ye meeting yasembyewo yabalimbidde nti ayogere ne Ssaabasajja Kabaka. Mulabe wali baayimuka ne bawa standing ovation omuntu okuyimuka okuwa ekitiibwa n'akuba mu ngalo ne yabadde meeting eya wiiki eno. Mulabe enjawulo. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne beene ku ssimu. Tekuli wadde n'omulema yayimuka. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula.
era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka. Ndowooza mukitegedde bulungi endawulo nye mbadde njagala osooka okubalaga. Kati enjawulo eyo bwe mmala ogibalaga kansooke nzajja akatambi kano ke yayogedde ng'agamba nti Kyagulanyi teryamumanyi, bamukwatira ku kisaawe nga teryamumanyi. N'agamba nti olaba n'omuntu wabulijjo bamukwatira ku kisaawe naye Ssaabasajja Kabaka yaani. N'abanyonyodde ku lukusa ne bagamba nti akolagana ne state mu kusanyawo Ssaabasajja Kabaka bamba Ssaabasajja Kabaka kubanga nabagambako gye buvuddeko nti abakozi b'okukise bonna tebakyabakiriza kutwala masimu gaabwe ga buyonjo okuwala information okulikinga ku kisaawe. Bino bye yayogedde nange ndyoke muddemu atusimbula video. Bino bye yayogedde. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Awo ng'ayogera bw'ate kati mukulu bw'ogamba nti Kyagulanyi teryamumanyi. N'abanyonyodde abo ne bagamba nti Mayiga abantu bamumanyidde mu ofiisi y'Obwakatikkiro so si Mayiga ng'obuntu. One, oyina muganda wa Mayiga gwe wali olabyeko naye, wali owuliddeko nga baziika ewaabwe, oba baziika kitawe ne nnyina, abaana bo bamanyi, mukazi we yekka gwe mumanyi, mpozi n'omuvubuka gwe yakolera embaga recently. Wali olabeko muganda wa Mayiga yina gomanyi, bonna bamwesamba olw'ebizibu bye. Wali olabeko nga baziika wa Mayiga, tebalina bazzukulu n'abalina bajjwa, kubanga bano abasajja tebalina nsibuko. Ekyo nga nkimaze. Ono gwagamba teryamumanyi ne mukama we kennyini bino yabyogera biri ku record. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine nti neesunga nnyo okujja mu ghetto okulaba. Mayiga kuno ku video kwoli, ate video tennatandika, kuno ku video kwoli. Wagambye gwe bakwata ku kisaawe teryamumanyi. Kankuddiremu Ssaabasajja Kabaka yennyini ng'ayogera eri mwami Bobi Wine. Gwe ajamuyita mwami Bobi Wine, gwe gw'oyita omuyaaye nti tamanyikiddwa. Kakakuddiremu yamuyita mwami Bobi Wine, gwe gw'oyita omuyaaye mbu tamanyikiddwa. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine nti neesunga nnyo okujja mu ghetto okulaba. Kati awo tuvuddewo ayogera omu amaga. Nkutandika mpola nkulya mpola video yalo jajulira mbuli mawa nga pukutokota. Tutandise wulira. Mayiga teyakibaddemu. Mayiga teyabadde mu revolution yaffe. Actually Mayiga agirwanyisa nnyo. Era kino nkyogera ku kamera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi guno bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah. Muhooza omulaba ntaagala Bobi Wine. Muhooza asobola okukweka Bobi Wine. Nga waliwo obuzibu. Yes. Lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine? Yababbako sho. Omuganda wa Kabaka yababbako ki? Kuba Mayiga alina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omuganda wa Kabaka bwajja. Tetugenda kubanga njagadde bbawa ebintu ebyo nga bitambula, then tulyoke tugende ku information endala. Information endala yeruwa. Tuula kalira ndokuviire ku ntono. Zino zizimu ku nsonga lwaki wasanya ko Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, Agnes Nabawiiki oba Agnes Nabaloga, Sara Kafuuti azini Sara Kagere, David Wasajja Apuli omusajja omutoolo, Ssalonga Mulengejja omusajja Omunyarwanda, n'abakungu abali Emmengo nga tebaagala Ssaabasajja Kabaka akomewo, saako ne Museveni ne kagulupu ke tebaagala Ssaabasajja akomewo. Ensonga esooka yeno wano wammanga.
bakoze buli ekisoboka okusaanyawo erinnya lya Ssaabasajja Kabaka odisiige ettomi mu ngeri yonna esoboka. Wabula eyakusinza ba yakusinze mukyala munno bwakusinga obulungi munnanga ati tomuyita Carolite oba tomuyita Samona. Era musajja munno bwakusinga ekigere wattu togiyita njovu aba yakusinze. Bagezezzaako nnyo okutta, okuwamba, okujja abantu ku mataka aga Buganda bavumise Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye kife kiganye. Zino ze zimu ku nsonga lwaki wasanya Charles Peter Mayiga n'akabinja konna nga bwenkasonyi baagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu. Mpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino wasanya Charles Peter Mayiga yasembyeyo okulabirwako mu ggwanga ly'e Tanzania ng'agenze mu bikolwa bya kalogo kalenzi. Ngaloza agenda tufu agenda kukola ki agenda tuunika ffenna Abaganda naye ojja kuwunika nnyoko bw'aba kyaliyo oba ojja kuwunika famire yo. Nakugambye nti ebikolwa bya kalogo kalenzi ebyokuloga munnange byakuvujjirira nnyo buli lunaku kubanga si bikolwa bya Katonda. Kijja kusobola okuba kutuukawo nga nawe kennyini ojja kukomekereza nga weesaddaaseeyo ng'omuntu kubanga Kabaka g'olwanyisa takuyinaako musango ate gw'omuteekako embeera embi. Zino ze zimu ku nsonga lwaki bamwagala mufu nga tebaagala ddala Uganda. Ekisookera ddala abasajja bano okuva ku bantu ab'oku byalo, ab'emiruka, ab'amagombola, ab'amasaza, bonna abadde bamanyi ettaka lya Ssaabasajja Kabaka n'ettaka lya Buganda bwe liri. Ekitone nnyo buli omu at least yeegabanyaako futi 10 ku 10 oba eka okudda waggulu. Eka emu erimu proti 8 eza 10.5. Kati okuva ku basajja ab'ekyalo, ab'emiruka, ab'ekkombola n'ab'amasaza at least buli omu yali abbieko ettaka lya Buganda ekitone nnyo futi 10.5 eka abamu batunda ne mayiro abamu basinga obungi kyova olaba nti bakola ki tebamwagala dde nga baagala nti bw'aba akisizza omukono mu ngabo bo bakiyisizaawo butereevu. Ensonga enkulu eri wano nti akabinja kano akakulemberwamu Yoseriti Bahabura tabasira mutano wa kanisa temuzizidde ensanga bisibe yayina mu bwongo bwe kimugamba nti bwatta Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zonna ze baakola nga bamukwasa obuyinza obwamuleeta mu bukulembeze bwa Uganda n'amaanyi ga Buganda nti endagaano ezo zijja kuba nga zisigadde nsibe era Museveni afuge mpaka lwanawulira nga atufuusizza bubi ekitali kituufu. Yoseri ndi wano kugamba mukulu Tumpalaata nti Obuganda obwaffe obwedde nnyo nga naffe tetunnabeera ffe tuli bazzukulu b'abazzukulu abo abaaliwoko. Obuganda tetuyiwa musaayi gw'abantu. Era yensonga lwaki nawe ozunga nga talinako program ng'ogenda okusamira n'okuloga buli lunaku. Yensonga kubanga omukago n'endagaano z'okola ne Buganda zaggwako oluvannyuma lw'okuweteeba mu kikolwa eky'okutulugunya n'okusaanyawo Abaganda naddala bazzukulu b'Abaganda. Buli mwana omusoga gw'okwata n'omusala b'Omuganda oba oyiye omusaayi ku ttaka lya Buganda. Njala kujjukiza mu Buganda mulimu ebizinga, ensozi n'ebibira ng'omukyala Nakabutuzi ng'ali mu nsonga ze z'ekikyala nga tasalayo kigere. Gye mutadde sefauzi ne musala abaana ba Buganda, abaana b'Abatooro, abaana b'Abanyalo ku ttaka lya Buganda nga tekugendako musaayi. Kati ne bw'onoogenda n'ologa omala bya mbulago oba ng'akonamira muzibe period kuba tolina kyogenda kukola endagaano zaayulika zasaanyaawo. Mu nsonga eyo gwe olowooza nti gwe okugenda owambe olusozi walusi oluteekako amagye ogendengayo ne mutabani wo mutandika okukola ebikolo by'akalogo kalenzi omala bya mbulago wepo newa Nakayima emubende omala bya mbulago Nakayima yasenguka dda kubanga yamanyi ebivuyo gya mugo ne famire yo. Olusozi walusi emizimu emisambwa ebyaliyo byonna byasenguka dda. Abali abakusamiza abaluwamba n'oteekayo ne balakisi z'amagye okwekunamira muzibe oba kulinyigira mu nziki tate yagenda kukula bebe namwe abikola mwabimala tebikyadda kibyagenda. Soka webuuze buli yakusamizanga yaddawa kubanga Obuganda bwasituka omala biseera. Bannyabunyina bassebo njala bategeeza nti olusozi lw'ewalusi lwawambibwa Museveni bamutwalayo kusamira ne mutabani we ne basamira Nkanja kubanga omwenge omusugwa gwamu. Bulijjo mwebuuza lwaki amasiro ga Bassekabaka munnange amasiro gano gawambibwa tegakkirizibwa muntu. Amasiro ga Bassekabaka bagawamba Museveni ne mutabani basobola okukolera nga b'emikolo lwe baagalidde okujja era mwenna basula ekasubi awo mumanyi bulungi nnyo emmotoka zimanyi okwewungula ekiro. Yoseri najja ne mutabani we ne basamirira mu masiro ga Bassekabaka nga Mayiga akimanyiko bulungi nnyo z'ensonga ezibaleeta awo.
nebifo ebirala ebyenkizo bagenda okusamira naye nga bwe bagenda embuga zasesetuka dda amadiiro gategululwawo dda onali mu kwekaja ng'azina n'owenkufu ndowooza mukitegedde bulungi nnyo zezemu ku nsonga ezo. Era njagala kutegeeza nga nfundikira mu kawaayiro ako nti nnyinimu waataba ebikere bisamba enju, nnyinimu waataba ebikere bisamba enju, kati gwe kikere ne famire musamba nju naye nga ennyumba nnyinimu waataba ekyo kye bayita ekiyumba mu nnyale. Okitegedde bulungi nnyo. Ne bw'onotta Ssaabasajja Kabaka tolina ky'ogenda kukyusa, endagaano zo zonna zaasumululwa dda. Ekikutwala e Ghana, ekikutwala e Nigeria, ekikutwala e Sierra Leone, ekikutwala Central Africa, oleeta abasawo bonna baali luddawo mu kutandikwa tebaaliwo kubanga wamenya endagaano. Gwe nkuvuddeko awo tugenze ku nsonga endala. Ensonga ey'okubiri lwaki baagala kutta Ssaabasajja Kabaka. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssanoga Mulengejja munnange n'akabinja kakali emmengo ba mafia. Obwakabaka balina endowooza ebifuula ebyenfuna babujje mu nfuga ey'ebyennono. Omukulu ono yakozesa omukisa guno n'atandika multi-billions companies ng'akozesa amanya ga Kabaka n'erinnya Mengo ng'afutubadde mu Bulange Mengo. Mu bizinesi ze yaggulawo yalowoozesa Abaganda bangi nti zino bizinesi za Buganda era za Ssaabasajja Kabaka wa zino bizinesi za Mayiga ng'omuntu n'endala ze mbadde temanyi nti za Mayiga n'endala ze bakwese naye nga buzaabuza. Mayiga omanyi omuntu bweyita ennyo omugezi otuuka ekiseera n'osiruwala. Waliwo ki programu kyavuga kye bayita nti coffee doesn't lie, mbwe mwanyi terimba. Oluzungu lwange birwali kunyiizizza luwadde mbogenda okwetugira ku munyaanya. Coffee doesn't lie, mbwe mwanyi terimba. Kampuni eno si ya Kabaka, si ya Buganda, wabula ya Mayiga ng'omuntu ate it's a private company. Ngera ne ba directors ngenda babasomera ekisinga okwewunyisa kampuni eno mutandikwa yasooka n'agiwandiisa mu register of companies n'amala n'agiwithdrawingayo kati kampuni eri freelancer ekola mirimu gye tewa musolo teina kye jasi watunda butunzi mwanyi kubanga bakolera mu 7 kandi bavire ku ntono. Tutandise bwe tuti era gye buvudde katono ng'ali eruweero eyo Bulemeezi ng'amaze okuyisawo message ng'agamba abazzukulu b'Abaganda obutabanja ssente zaabwe obutabanja Museveni. Omukulu ono yawewa cheeke ya bukadde 413 okuwongera okuddukanya kampuni ye gye bayita Coffee Doesn't Lie oba mwanyi terimba. Ekyo mwakira bulungi nnyo nakibalaga bulungi nnyo omugire bulungi nnyo yeeyo bamuwa cheeke. Omukulu John Balaje yali akulembeddemu ekintu ekyo. Kati kampuni eno eyamwanyi terimba yino wano mugira bulungi nnyo ekolagana ne Kaawa Mpologoma naye bamuyita Royal Coffee. Zino zonna kampuni zaabwe za kiyaaye. Royal Coffee zonna kampuni za kiyaaye. Kati kampuni eno bagiyita Mwanyi Terimba Limited. Mwanyi Terimba Company Limited Buganda at official set up Mwanyi Terimba Limited in 2021, a company limited by shares to buy coffee from farmers and also to find an external market. Mwanyi Terimba at Gmail. Muganzi was Kampala, buganda.o.ug joined in 2023. Kekano, kalinga ka website kabwe kumukutu gwa X. Mukala bulungi nnyo. Company limited by what? By shares. Limited by shares. Tugenda maso. Kati bwe tugenda mu Uganda Registration Service Bureaus ne batuleetera amannya agalimu wano. Mwanyi Terimba Limited Company entity type bagita company. Mulimu Nkumbi Terimba Business, Nkumbi Terimba Business, Nkumbi Terimba Company zonna bagenda bakyusa bintu byabwe. Kati bwe tutuuka wano ku register Mwanyi Terimba Companies abagitoba eno bagundi ko searchingira nti namba ya company eno company ya Mayiga y'ekifyaye company obo searchinga oba kye tuyita BRN/RN eri 8000200246169 Mwanyi Terimba. Kati ekisinga okwewuunyisa company eno banyiniyo n'abagikola bonna bantu bambayiga ate bakyenjeeji. CEO bamuyita Charles Kironde. Ngenda mubalagano Charles Kironde.
yoyo CEO Charles Chironde yoyo CEO gwaita Charles Chironde yoyo CEO Charles Chironde tugenda mpola chairman ye mukuru Gerald Damulira yoyo chairman Gerald Damulira huyo Charles Damulira ye chairman wa Mwanyi Terimba Coffee Doesn't Lie. Natugende mpola abatetegereza Chironde wali yono wano Chironde CEO yono wa era ddala tunulanga Chironde mayinze sifaayo yoyo Chironde wali alizo kuba buziza yoyo Chironde ye CEO wa company ye Coffee Doesn't Lie wa Mwanyi Terimba EHFF tubadde Mengo. On a sales and marketing distribution, Mr. Jonathan Mutambuze yoyo bane badukanya business ya Mayiga bebo ebadukanya company EHFere gye bayita Mwanyi Terimba tukyagenda maaso njala balaga abantu bano bonna. Then katuwatu tugenda boda no searchinga mu registrar of companies mbanda basomedde ne namba nengeraga company eno bagi stacking off entity bagita company but status ekiraga ekintu obuvu bwakyo n'obuddo oba obubeezi bwakyo ekulaga the company was stuck off. Company was stuck off. Ekigambo stuck off kitegeeza nti the company doesn't exist. Atayogera omwami agamba saagala mugo omusajja ebigo byayogera abijja luddawa. Njagala mba zoomingire. Ngenda kibalaga bulungi nnyo. Ekyo kigambo kiri stuck off. Okitegeera? Yeyo company ngano wakulaga Mwanyi Terimba bagisaza na Muterimba Mwanyi Terimba. Registration number yiyo nde wano company bakulaga nti the company was stuck off. Oyine simu yo teka mu kigambo stuck off ofune meaning. Ekigambo stuck off kiri STRUCK. Ekigambo off mukimanyi bulungi nnyo OFF ofune meaning yakyo then wona ofuna meaning yakyo ojja kutegeera abantu betudiringa nabo nti bana abasajja bafere era ndo ne bogenda wansi ne company yawe yokubiri Nkumbi Terimba Limited company nayo ne company baji starting off nayo tekola ki nayo terimu kati tugenze mu Uganda National Bureau of Standards eno certificate yaabwe kati bino byonna babikola nga kabaka taliimu temulimu wadde linnya lye eno company certificate yaabwe esomo bweti Uganda National Bureau of Standards permit to use Uganda National Certificate mark permit yaabwe eri 1446300760069 in accordance with the UNBS Act number 1 of 1983 and the certificate regulations. Permit is hereby granted to Mwanyi Terimba Limited. Nenge eri company eri start off of Mukono located at Nuska Fennamanve Chiwanga Kobakole operating kutaka lya Kabaka to use the standard certificate mark for its roasted coffee kawa mpologoma companies on bazigata best in Uganda standards USEAS 105.2020. This permit is valid for 17 August 2023 to 16 August 2024. Certification decision made the 15th day of August 2023 at UNSBS headquarters Nasako Omukono Uganda National Bureau of Standards ebisigadde byonna address muzimanyi kati search companies Mayiga za futubadde Kemengo ne companies nyingi nnyo simanyi Mirembe Villa simebi kibyo byonna
byonna yensonga lwaki omwami ono ayagala Ssaabasajja Kabaka afe kubanga ono alina kampani ze z'akozesa mu Kampala mu Buganda era yakugamba nti yo Kabaka okusigalawo lwaki afa yagamba nti ye Kabaka okusigalawo Kabaka afa ye n'asigaza bizinensi ye tugenze maaso mu nkola y'emu Mayiga ne banne ettaka lya Buganda ebitundu 4 ku buli 10 balitunze ettaka lya Buganda kuno kwe kuli ettaka ly'abalangira n'abambejja aboolya olulangira kuno kwe kuli ettaka ly'ebika balitunze kwe kuli ettaka ly'embiri balitunze kwe kuli ebibira ensozi n'emigga byonna babitunze kwe kuli ne famire z'abantu abaali benkanamu abawo ettaka mu Buganda lyonna balitunze kati tebasobola kuvaayo okwogera ekigambo kyonna nga Ssaabasajja Kabaka bali kubanga yabategeera balina mutta ensonga endala abasajja bano liizi Obuganda ze bwali bwa gavumenti ya wansi mu ttaka lyonna eriri mu Kampala Mukono Wakiso Ntere zonna zaggwako okusingira ddala ku magombolola ku masaza amasomero amalwaliro poliisi amakomera amakooti ziyunivasite ezisinga obungi liizi zonna zaali zaggwako ng'ebintu ebirina kuddibiza Buganda Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga naita mu nkwawa za Ssaabasajja Kabaka tamutegeeza nazza butuliizi zonna n'aziddiza gavumenti ng'ategeeza Ssaabasajja Kabaka n'asirika omwami ono abadde afuna ssente z'obupangisa mu bizimbe bya Buganda video nagibalako olumu nga Ssaabalamuzi Justice Winyi Ddolo nga baguddewo ekizimbe ekyo baga nti bawonya okusasulanga lenti wa buwumbi buli mwaka wali buwumbi 200 zibadde basasula amakooti ombadde mutuuza emisango gya gavumenti nga dwindula nga badde basasula Buganda ezo sente bajja kubuuza ziragaludda wa liizi zonna eziri ku mataka ga Buganda gavumenti gyebadde ekolerako ebintu liizi n'ez'okunnyanja Victoria kubanga zonna zaali zaggwako dda nga buli kimu kirina koddira Buganda omwami ono buli kimu n'akitunda n'akiddiza Museveni n'abantu be wetwogerera essaawa zino abantu bebagoba mu ntobazi ezitalina ntobazi ettaka erisinga obungi si lya Uganda si lya NEMA ettaka lyonna lya Buganda era kyofuna nababuuza ekibuuzo NEMA yagazetinga ddi entobazi mu Uganda ettaka lya Buganda nga ekigendwa kyabwe Museveni yewola ssente empya n'enkadde mba China ne zimubula kati kyalina okukola kwe kutandika okuddira ebifo wabadde alina okukola ki okuwobera abantu ye abamenyewo amala atandika okuteekawo Abachina n'ebigendwa ebiremu gy'okulya gye bonajjako katono nnyo naye ng'amataka gonna ga Buganda ensonga lwaki mulya nti babadde bawanga obusuulu era Buganda tasobola kuvaayo kwogera y'ensonga lwaki nti abasajja bano balina effutibizi ku Buganda na buli kimu bakitunda kyaggwawo ennyanja ya Kabaka yo esaana kusabira bwe guba mukka eri ku intensive care unit nabalaga video n'ezaaliro nziina ne sijja zibalaga noza tuzirinde ku Sande lwe munaategeera bulungi nnyo biki ebigenda mu maaso mu nsonga eyo. Alright. Wasanya Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja nange togambuuza oli muntu mukulu wetegerera genoonyeze. Nga tonna binyika musu wagamba nti wagenze kuwumula gye wagenze ofuuyira emmindi z'ofuuyidde ebbanga eddene ng'ozifuuyisa mmwa n'owunzika Buganda n'Abaganda n'olowooza nti baakuwunzikwa kumba abamu baawunzika kansule nti ku luno bwagenze ozifuuwa ogenda zifuuyisa nnyuma okutuvundika ffe Abaganda tojja kusobola tuvundika baaba olabe yo mweganyo tuvundika ebbanga lyonna kati ze wagenze ofuuwa bwe wagenze zifuuyisa nnyuma jjajja ku luno oyidde ojja kwabika Abaganda obalekewo omukulu ono ebintu bimusobedde era atunda matankane lwaki watwogerera Obuganda bweyawuddemu butya olulangira eri abagamba tetugenda kubeera abamu ku beenyiga mu muvuyo ogw'okutta omulangira
oba mutabani wa Muteesa abadde ali ku Namulondo abamu beesiseemu. Ababyalo abamu beesiseemu, Abamagombola abamu beesiseemu, Abamasaza abamu beesiseemu, Olukiiko lwa Buganda abamu beesiseemu, bajjajjaffe abataka abamu beesiseemu. Batya omwami ono nga tannagenda nakuyita lukiiko olwabadde mu Bulange Mmengo ng'ababuulira embalirira, yasoose kutuuza lukiiko lw'Abamasaza. Amasaza gali 18 n'abamyuka baabwe teyafunye wadde abawere 10 era mwese mbaziggyeko. Bwe yavudde awo nga tannayita lukiiko olwo, omukulu ono babadde n'olukiiko olwekusifu mu woteeri gye sigenda kwogera ng'eri mu Kampala kubanga bayinza okugoba buli omu n'amasasi. Kyekyabadde mu woteeri eno. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'abakungu ba Yoseeri saako ne ba Generals n'enkwezengo okuli Saala Kafuutu, Agnes Naabawiiki, David Wasajja Apuuli omusajja omutoolo n'abayaya abali Mmengo baatudde mu lukiiko mu woteeri gye sigenda kwogera for security reasons. Katono ebifuba bibabugume bafunye obutakkaanya butya. 1. Mission eri nti baali balina kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka, naye Abaganda bavuddeyo ku buli mutendera bataddewo kye tuyita emiziziko, bagugubye. Oba Muganda ekagugube okyaliyo nkutumiddeko Muganda ekagugube oba okyaliyo simanyi, wonna wooli kutumiddeko obanga okyanzijjukira erinnya ndijjukidde. Mu meeting eno katuna ebikonde babugume bitya. Grupu ya Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga egamba tetwagala Kabaka adde mu Uganda, kijja tuswaza nnyo mu nfaana gy'alimu nga twatumanyi nti kiggweera eyo, tumire omusu tutegere nti tugenda kulwana Abaganda na Bannayuganda ku nsonga za Kabaka. Baabala abamu nga bagaba ensonga zino engeri public gye tutegedde tusooke tuziveemu, tudde ebbali, omusajja tumuleke akumewo wano tuve ku pressure kubanga tunaatera okwabika. Mayiga ne banne nga bo bagamba Ssaabasajja Kabaka afiireyo aleme kudda. Meeting yayabuse nga tebafunye kintu kya ssalira ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, ng'eriyo nabo abaawukanye ku bo nga bagamba tetugenda kukkiriza kubeera mu bintu bino nga public ekimanyi nti tubadde tubeera na Ssaabasajja Kabaka, era baayawukanye tebafunye nzikiriziganya. Era kwe kuveeyo n'ajja mu lukiiko lwa Buganda n'ayogera ebitakwatagana ng'empale za Museveni, kipayopayo n'abinyeka mu nsuwa n'addayo aloge ng'aga abantu bamutolose kati emmindi gy'afuwa tekyakwata, abantu bamutoloseeko. Kipayopayo yasibidde wawe Tanzania, oba gye yavudde oba gy'anaava yeyongere mu nsi n'abaagenzeemu nga bwana baasiimye, so teyagenze kuwummula. Okumanya omusajja ekimugoba kikulu, bwe yazze mu lukiiko lwe yazze n'eddoboozi lisaakadde, kirabika yasula afuwa yasula asamira ng'ebintu bimusobedde ku sayidi eyo. Solution yababuze ku nsonga eyo oyo kujjawo ekizibu. Nga tebandayabuka mu meeting y'emu bagambye bwe tukomyawo Ssaabasajja Kabaka kitegeeza odogomuuli essaawa zino alasanange olwano bako ajja kuba atuwangudde. Mujjukira twayingira mu lutalo naye okuva ku ntandikwa. Omuvubuka ono atubeera mu maaso n'atubeera wakati n'atubeera mu maaso n'atubeera ennyuma oba emabega. Essaawa zino atubeera mu maaso n'ama n'atudde emabega. Singa tukkirizigana tuze Ssaabasajja Kabaka aba atuwangudde, ate era bw'asigalayo ne tutukkiriza kye twakola aba atuwangudde, tugenda kuddawa kye bayita olumba okukwatira mu sitenseni oba mu nkulungo nga buli kkubo lifuluma likwongerayo naye nga tolina gy'olaga oli awo. Mayiga ne gurupu ye bali staaka n'ekintu kyabwe kubanga bafunye kati okusoomoozebwa ku nsonga eyo. Naye nze mbagamba Mayiga kankubuulire ng'oggyeko nze lumbuye ng'omuntu eri abazaana ba Kabaka bali ku ground, eri abasajja ba Kabaka bali ku ground, eri abasajja ba Kabaka bali mu diaspora abamanyi ensonga zino nga basirise
era ng'ebitambula buli kimu bakimanyi nti okulimba kukususse ojja ne weekuba ggoolo ne weekuba engalike gw'omuntu omu agamba nti munnamateeka ng'ate omanyi ebyafaayo nti byafaayo biddiringana oli mu kukola byafaayo kati essaawa zino okugamba todiringana lumbuye odiringa n'abaana abali ku social media ku Twitter, odiringa n'abaana abali ku TikTok, odiringa n'abaana abali ku Facebook, odiringa n'abaana abali mu WhatsApp group, odiringa n'abaana abali ku ground abategedde. Omukulu ono era mu kuvaawo nabagambye yalesaalesa ebiragiro ebikakkale nga bayinza n'okutandika okuyisa etteeka nti okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu Uganda musango gwa Naggomola. Bwe mukiwulirako temwewuunya. Bwe mukiwulirako temwewuunya nti okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka musango gwa Naggomola. 1. Okuva ku kyalo okuli mbakkiriza Mayiga tebakkiriza muntu n'omu ayogera. Bwe kityo kuba Magombola bakuga nti bwogeza n'oyogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ojja kufiirwa ekifo kyo oba omulimu gwo. Batuuka n'okugamba nti tokkiriza muntu yenna kubuuza kibuuzo kyonna kikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tomuddamu muleka abuuza asigala awo. Nze mbuuza Mayiga gw'olowooza mu .com era mu mwaka gwa 2024 okyayinza okusiriwaza omuntu omugaana okwogera kiki ky'omugaana okwogera? Ayogera ku mukazi wo, ayogera ku mutabani wo, ayogera ku ani? Ekizibu kyemwera kyemwerabidde kiri bwe kiti. Obuganda mwoyo si bantu kubanga omuntu awunzikibwa naye Obuganda mwoyo. Ensimbi z'osasudde ku social media okutandika okuvuma okujeregerera nojja n'ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano gyonna nga toyagala byogerako nenga bisigala bitambula. Tuwebuuza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo. Ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka, tetubanja Bawalina Jjinda, tetubanja taata wa Saagalya-Mbogo, tetubanja taata wa Jjunju, tetubanja taata waani yenna, tubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kitukakatako. Gwali eyawusibwa tojja kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ne gavumenti ezaayita bwe zityo bwe zaakola okutiisatiisa Abaganda obutayogera ku nsonga kubanga baali bakimanyi nti kyabulabe nnyo. Kati njala kugamba mukulu, todiringa na lumbuye yekka, odiringa n'eggi ly'otamanyi ate nga tugenda kukola ekintu kino wammanga ku bantu abali mu gavumenti n'abatudde Mmengo. Ngenda kusaba taata ali wonna essenga ne maama, njagala mutandika okujja mu kabokisi kange buli minisita ali e Mmengo, njagala omwana we, njagala mukazi we, njagala Saidi Chiiki, njagala n'abaana be n'abazzukulu ebifaananyi tubyetaaga. Tugenda tandika kola episode emu kwe minisita gwe tukwata gwe tutimba ne famire n'abaana be n'abooluganda bakola b'emikwano oyo nga tumutawuna kulamba. Njagala abaana bawasaanya bazzukulu be mukazi olwo tumumanyi bizinesi ze bwe ziri. Tugenda tandika okulambula abantu bano as in visit. Kenya batandise okulambula ba MP nibabuuzaako mu kitiibwa ekibasaanidde ng'ababbi abali b'enguzi. Naffe tugenda tandika okulambula bannabyabufuzi abali b'enguzi ababbi nga tujja tubalambulako mu special visit oba ku faamu yo mu kyalo oba ku makaaga ag'omu kyalo oba mu Kampala oba ku business. Tugenda kujja tukulambuleko nga tukuletedde ka cocktail oba tukuletedde ka ice cream tukakulekerewaawo ojja kejjusa oluvannyuma kubanga ebyemirembe biganye nkiddamu. Twetaaga okutandika okuprofilinga abambe ba parliament abali b'enguzi, baminisita abali mu gavumenti, bala DC. Tugenda tandika kukola episode emu ku emu gwe tufuna details abaana abooluganda bakola emikwano. In fact twetaaga abantu bano wammanga, twetaaga ye ng'omuntu, mukazi we, abaana be ne bazzukulu be. Ze category 3 ze twagala. Ye ng'omuntu, abaana be, bazzukulu be ne mukazi we betwagala. Tugenda tandika okulumba bizinesi zaabwe, faamu zaabwe, mwabe Mmengo nawo mu gavumenti wakati kubaka twategedde nti bwe tuba tundalwanyisa omusota tugulumba mu kitulu wakati tugulinda kuvuujayo mutwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Essimu yakweli 24/7 ebifaananyi binsindikire ng'obyalenjinze bulungi nnyo nti ono muwala wa Mayiga, ono mutabani we, ono muzzukulu we, ono mukazi we. Ennyumba ze, bizinesi ze, waali tuzitimbe. Tugenda tandika obbakyalirako in a very special way. Mujja kutegeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne ku nsonga z'okulya enguzi n'okwona eggwanga lyaffe tukooye akamanyiro kawedde nga nfundikira mu kanyomero ako. Mu nsi tugamba nti eyeeweeza omumbago bazikuba. Bw'oba oyagala ekitiibwa sooka owa abantu ekitiibwa nabo bajja kuwa ekitiibwa.
bw'oba toli wa kitiibwa naye n'oyambala amakanzu oba amasuuti ng'oli mufere era obufere bugenda kuvaayo. Bw'oba oli mubbi ne bw'oyambala amasuuti era obubbi bugenda kuvaayo. Bw'oba omutwe gwo mukalu ng'ekisero era omutwe gwo gujja kulabika nti mukalu. Abantu abalina empisa era balabika nti balina empisa. Abatalina mpisa tubalaba. Kati gwe yeeyitewo ekitiibwa naye ng'empisa zaakwesamba nga nassu bwe yeesamba engalabi. Temutandika tuolomera, temutandika tukubira nduulu, simanya abaana tebawa kitiibwa, oyagala tukuwa ekitiibwa nga tewewa kitiibwa. Okubba ssereza omuwa omusoleza netadde eddagala mu malwaliro n'okukola enguudo n'okusomesa abaana b'eggwanga tukuwa ekitiibwa ki ekisinga nti ggwe oli mutemu. Kitiibwa ki kye weetaaga okukuwa ggwe? Tewali. Okutiisatiisa okuli emmengo mu kukendeze tomugenda gwenda kutiisatiisa. Mwana mugimu ava ku ngozi. Abaalya mu Ssekabaka Dawudi ky'olukwe baali Baganda era baayogeranga mmwe. Abaalya mu Ssekabaka Mwanga olukwe baali Baganda era boogera Luganda nga mmwe baali babitiibwa. Abaalya mu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa eyeebase oba gwe baagalamiza oba gwe baatereka mu masiro ekasubi baayogeranga Luganda, bayambalanga amasuuti, bayambala amakanzu era baali mu Buganda era nga bakulembeddwa mu Bakatikkiro. Abali mu kusaanyaawo omuzzukulu wa mutabani wa Muteesa Lule Mutebi w'okubiri bali Mengo, bambala amasuuti, bambala amakanzu, bafutobadde Mengo. Tubawe ebitiibwa ki? Ebyafaayo biddiringana. Y'ensonga lwaki tubirwanyisa abasobola okubeera ku mutimbagano. Njagala okubaza bajjajjaffe abakulu abataka bakulu b'ebika abalinamu empeka emera mwebale butajjumbira bintu bya kiyaayi. Abamagombolola ababuuse, abamasaza babuuse, n'abakiisa babuuse mwebale awo tuvuddewo. Naye sipiidi y'amaanyi. Tugende wano. Mwenna mwalabi omukolo ogwabaddewo olunaku lwajjo. Omanyi nabagamba nti bw'olaba ng'omwana abadde takola nga munafu muzibu nga akola emirimu mingi nnyo, sooka weebuuze lwaki agikola. Wasanyako Charles Peter Mayiga buli mwaka asoma bajeti ya Buganda ng'erimu obusirivu n'obusirivu bw'ensimbi era nga ssente ze bazibagabanye mu minisitule ez'enjawulo. Naye abange embalirira ya Buganda ekola luddawa. Mu minisitule kijje mula mu Buganda ekola ku ssente ez'embalirira ze basoma. Ekyo kisi kye bayita ekiguumaaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto bw'essolooza ekubamu kumbe emmere ekona. Mbuuza mmwe bannange mbadde sikyegenderezanga. Buli mwaka Mayiga asoma embalirira ya Buganda. Naye minisitule ki yali etuusiza obuweereza ku basajja ba Kabaka ku ssente ze bagiwa? Ssente zivaawa era zikola kiziraga luddawa. Ekyo si kye bayita ekiguumaaza ng'ente esula enkoto w'ekyoto wessa olowooza ekubamu kumbe emmere ekona. Abazzukulu b'omwaka guno b'ekyasa kino tuli bagezi nnyo. Ebyo byonna bya kiguumaaza. Musome empola kubanga mu bajeti y'obwobuwangwa n'ennola eyingira mu minisitule ya Mayiga y'Emmengo amasiro gakutte emyaka 14. Kiki ekyatuuka? Amasiro galimu amaggwa, emizimu gyagaana okugamala kiki? Minisitule y'ebyobulamu temuzimbanga wadde ka health center tufiri mu Buganda. Sente zemuteeka mu balira ya services sente ziri luddawa. Sente zemuteeka mu minisitule y'obuwangwa n'ennono nga batubadde mu nsonga zaffe z'Obuganda mulimu kulanda mu Mulundi ne Bayo Gabona Jumba, mulimu Silivia Mukandooni era naye omukyalo Omunyarwanda. Ani akwasaganya ku ntebe y'akateebe oba ani akwasaganya empewo za Buganda? Era minisita akwataganya obuwangwa n'ennono asibuka wava waddiri wakola ku nsonga z'Abaganda. Ekkaddiizo lya Buganda liri luddawa? Ettuukiriro ly'Abaganda abali mu empewo abaagala okumanya ensonga zaabwe batuukira luddawa? Kubanga amataka g'ebikamu agasaanyawo gonna batuukira luddawa? Bajja kubuuzanga okanula maaso ng'embwa ensibe ku ggaali bagijja mu ggombolola esembayo bagitwale mu ggombolola evuunikibwa. Twagala babuuza bikola luddawa? Ompulira bulungi nnyo? Ababuulire biki byakoze tebiriiwo. Tuvuddewo.
olunaku lwajjo bwe mba serabidde lunaku lwadde lwakumeka lwakuna oba lwakusatu wabadde olukiiko lwa bataka ba Buganda era nga lwatudde mu Bulange Mmengo lwadde na musomo, in fact lwadde musomo mu buwangwa n'ennono bajjajjaffe abakulu b'ebika bayina omukubiriza olukiiko lw'abataka ba Buganda era ng'olukiiko olwo bwe luba lutudde nga bali mu musomo oba balina ensonga zonna ze boogera Katikkiro wa Buganda tateekeddwa zitula mu kubanga si mutaka si wa nnono abataka bakola ku nsonga za nnono taata wange Abbas Kawaas Mayiga ajja kukulabisanga omuntu atamanyi nsonga za Buganda Katikkiro wa Buganda yenna teyeetaba mu lutuula lw'abakadde abataka olukiiko olwo bumusomo gw'abataka gwonna gubeera mu Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka gwe mwawamba kati Abbas Kawaas bw'otandika okuba nti okiikirira Mayiga ng'akusindika mutandika okulingiza mu bintu bya Ssaabasajja Kabaka byandibadde akola mukola nsobe lwaki okusinziira ku information etambula Mayiga kati ekigambo kyakola kirabika ng'owejjanga abika kyekiruwa ntegeezeddwako nti bajjajjaffe abataka ab'ebika tebakyawera nti abasajja n'abakazi abagenda okulaba Museveni ku bataka betwandigambye nti abalina okugenda ndowooza abataka balinga 678 abasigadde bonna Mayiga yakola kye tuyita gerrymandering. Kigambo gerrymandering kitegeeza multiplying with the reason ng'omultiplying ekintu ku lw'ensonga gy'oyagala atya yaddira buli kika kya Buganda n'afuba okulaba ng'ekiina bakatikkiro abatono kira bakatikkiro 2 waliwo n'ebiina bakatikkiro 3 ng'era enkaana gye ziri kati ekika ekyo kiddira ne kisindika bakatikkiro nga bambadde nga bajjajja b'ekika ekyo ne bagenda mu State House ekika ekimu ne kisindika bakatikkiro 2 oba 3 mwe ne mulanga Namunju w'omuntu yeekulumuludde ayambadde amakanzu n'embugo bagenze okulaba Museveni kumbe bakatikkiro ba Mayiga bwe kityo kyabadde ne mukuŋŋaana luno oba musomo gwabaddeyo abasabo n'abanyabo basajja Baganda nyala bategeeza nti bonna bwe mwalabye Mmenga basinga obungi bajjajjaffe bika abakulu abataka tebasobodde kubeera lw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti enamba esinga obungi ababaddeawo bonna zabadde ensoole ez'abakatikkiro b'ebika nga buli kika list kyakiikiddwa abakatikkiro 2 oba 3 gwe muwendo ogwo so si bataka ba Buganda Renso nti abataka beeyawuddemu kati ye Mayiga n'akutuukiriza omukolo gwe guliyega ojja asimba ensoole buli kika abagaki bakatikkiro bajja bambalidde ddala ng'abataka ne bajja bakiika kati gwe olw'okuba tebakyafuna nkuŋŋaana zisinkana kwogera ku nsonga zino kiba kizibu nnyo okugamba nti ono si ono weewuunye ne bakatikkiro abakiika kati abakiika mulimu ne baladdisi ba Museveni naye nga Baganda zamutegedde bw'atyo bw'akikola kati njala fundikiraawo tugende ku nsonga ez'eggwanga lw'ensonga njagadde obategeeza ku nsonga ezo muzitegere bulungi nnyo amasiro mawambe papasiri gakozesebwa Museveni olusozi Walusi baaluwamba lukozesebwa Museveni ne ebintu ebire bya Buganda byonna babikozesa ng'abikozesa Museveni okwagala okubeeza ebintu bye Ssaabasajja Kabaka mumusabire nnyo naye nga gyali ayisawo eddoboozi liga nti yaseeredde eba nsobi kubanga toyina wabijje naye eyokula nsobi sigenda batawaanya bagamba ki buli omu okozesa mutwego baako kyeweetegekera ng'omuntu alright nga nfundikira mu kanyomero ke kamu kano ka byakwerinda gwe wenna nga oli mu mbowa oba oli mu ggalagala wa Ssaabasajja Kabaka naddala kwabo abaakwatibwa omwaka guno nga gutandika oba guli nga gufundikirwa nga wasibibwako mu kaduukulu mbadde ngenda kusaba omuntu yenna wakubira essimu ng'akuyita ku nsonga za Buganda bw'oba woli oyambadde engato zijjemu ozikwate mu bigere ofubutuke ng'atalina gy'olaga weekweke nkiddamu gwe wenna omuggalagala wa Kabaka oba omumbowa
ng'oli kwabo kwe basiba oba abawummuzibwa omukungu w'Emmengo yenna bw'akubira Kabere Mayiga Kabere bano ba Admiro ng'akubidde nti jangu muyina omulimu wonna wakubiridde essimu n'ogikwata bw'oba oyina engatto mugere mu bigere gigyemu oba zigyemu ozikwate mu ngalo ofubutuke ng'atalina gy'olaga ogende weekweke ntegezeddwako nti waliwo olukusike okutandika okutusonyawo abaggalagala n'abombo ba Kabaka omu ku omu ng'olukwe luno luyimiriddwamu David Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga ne Charles Peter Mayiga Saakole Museveni baagala okubatta mubeere nga temukyasobola kubigiriza Ssaabasajja Kabaka nga bano balina control ku buli kimu kale njala kutegeeza gw'omumbo oba omuggalagala wa Ssaabasajja Kabaka wonna wooli mwekuume ng'ekikutte obudde kinaatera obbuta omuntu era wakubira essimu ng'akuyita for redeployment oba okubugiriza Kabaka naye ng'akuyise ku nsonga za Buganda bambi omuntu alina obbakwasaganya mumanyi bw'aba takutegeezezaako oba kubira ku munno saagala omugwe mu katego kano mbategeezezaako nti embuli etefa yonna anaaba takkirizganyiza ne kyenkugambye omutwe gugwo omubiri gugwo n'obulamu bubwo byange byogera kate ng'omusezi Agulesiyani ebisigadde ojja biwulira ku mugongo gwo. Alright. Era Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yategeeza abasajja be abamagombola n'abamasaza abamukkirizaamu obutaddamu kuddamu kibuuzo kyonna kikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti ye yakutte ekintu kye era ategeezeddwako ne mu diaspora chapters ez'Amayiga yateekayo ez'abasajja ba Kabaka zonna message baagidraftinze etambula bulungi temwanukula temwogera okujjako muvumirire abo bonna abanja Ssaabasajja Kabaka basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka bono bakakambawuleza manyi muno kwemuli kiba kyabulabe nnyo oba wasomako P1B oba mwasomako ffenna twajja tuli mbuzi kati tugunjuse ne bakusindikira message okukubira essimu ne bagamba toyogera ku nsonga gundi nga teweebuuza lwaki sijoogerako naye nga wasomako n'osoma ne byafaayo ne by'Obwakabaka bw'okiikirira nti ebyafaayo biddiriŋŋana era bye biriwo gwe ne bagamba toyogera era tebakubuuza n'osigaza omutwe gwe ng'omuntu nkutumiddeko nti obudde bugenda kujja nga mulina okuddamu ebibuuzo bye bimu ebirina okuddibwamu bonna bafuta obadde Mmengo abaagala Obuganda busaanewo naye Obuganda mwoyo mbajjukiza y'ensonga lwaki nfundikidde mu kanyomero ako tutandike ekitundu ekyokubiri tugenze kati ku general information eri political. One, ndoza kantandike n'omukulu ono mayina mukutte ttenda ago bayita Bulwadda eyo yita omugagga omukampala Bulwadda omukozi wa Salimu Sale Saako ne Simon Byabashayija gye baleko mukulu bangambye wabaddeko Saudi Arabia eyo wagenze okufuna emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala naye wagenze otuukayo manyi ennaku z'omubbi zibira 40 wagenze otuukayo mu lunyiri lwadde otuddemu ng'omusajja yabadde owokuna ku mukono gwe ogwa kkono nga ye musajja gwe wafera obukadde $2 obwa nga mumuguza golodi ne mukama we Salimu Sale era wawese empola ng'atayira bizibu n'obanga akutwa aguliddwa mu ekiwudumusi n'oddukayo gayoga ku kisaako gyagenda mu hoteri kujjayo ngozo n'okomekereza ng'okomyewo Uganda olaba obufere bw'obutawaanya Bulwadda olaba obufere butawaanya omwami ono yagenze e Saudi Arabia okulamaga bakuyita kulamaga no yagenze okutola hijja wabula mulayini gyabadde atuddemu omusajja gwe baafera obukadde $2 obwa mulayini gwe yabadde wakuna ku mukono gwe ogwa kkono agenda okukyusa amaaso tunatuna gwe yafera kwakuba amaaso yewungudde ng'eyaguddemu ekidumusi yogayoga mu hoteri ensawo yange ku kisaawe n'afuluma yasibidde Kampala nga ne hijja tagimazeeko bulungi ekyo bayita obufere super kati mwena bana Uganda mfunye information nyingi naye nga information eno ejja kwetaaga okufulumya ng'abaana abagimpadde balina security si mu gavumenti ya Museveni ya ng'erumika omwami ono mu bikolwa by'okusaddaaka nti omuntu bamuggyeko omutwe nno ebikolwa by'omulogo kalenzi ng'omwami ono yayembisa abaana b'abandi n'abasaddaaka mu bintu bye ebyawongo okubatwalako emikisa gyabwe n'okubasiraanya ng'amaze obakozesa mu bikolwa eby'ekiseegu abaana bano bakonfesinze ne sijja kuta information wano jjuwako omuntu yenna okujja gavumenti ekyusa
ono era bulwadda namwogerako ko ndowooza omwaka gumu n'ekitundu. Obwavu Katikkiro wa Buganda Jebbi Walusimbi yawumula bwalimu. Omukulu ono bulwadde yawumuleetera yamufera ensimbi empya n'enkadde mu ddiiru era ezaalimu mu section y'owekitiibwa Jebbi Walusimbi eya construction. Yamufera ensimbi empya n'enkadde Jebbi Walusimbi n'ayavuwa n'okwagala okutunda ennyumba ye omwami ono bulwadda. Alina mwannyina amuyita Sofia ali mu ggwanga lya bwamu Amerika. Ate ono si mufere mulwadde ate ye akozesa bitundu bye byakyama okufera. Ne kakkala ke kali ka chocolate kala ne si mufere mulwadde. Naye mu profiling ampola mujja kyula tetukyayagala bafere mu ggwanga muno. Munyiziza abantu mbatadde mu depression mussa abantu lwa bufere bwammwe ne mutana okutta. Yaffera Jebbi Walusimbi obuwumbi bw'ensimbi musajja atokatonda n'amakamu asula agatunde omwami ono y'omu. Yayingira Mengo mu regimu ya Mayiga eyo yaleka afeze buli omu n'ebiwojjolo n'abitwala beyita bibitiibwa abakyala nabo yaleka amaze obbawunzika ennenge ono gwe bayi n'omukyala gwe yasemba okuwunzika ennenge kamuleke kankuuma ekitiibwa kyo maama naye buli kimu tukifuna wano. Ono gwe muyita bulwadde mbu yawadde abantu ettaka. Tugenze mu maaso. Omwami ono yaggulawo ko eddwaliro bayita Bwayise Medical Center Clinic Bwayise. N'akozesa ekifaananyi ky'omulangira wa Buganda Prince Junju Kiweewa n'amutwala ali mu awugulewo okulaga abantu nti eddwaliro lya ddala kumba omwami ono eddwaliro ne yafereramu kyataafira ndo zaali njala z'abalwadde yaleka bonna bafeze n'eddwaliro lyaggalibwawo dda. Naye nga yali akozesa ekifaananyi ky'omulangira Junju mu nkola ye yakola ki ey'emirimu n'eddwaliro lyafa n'aliggalawo. Omukulu ono ng'atandika obufere yafferako ne kitaawe n'ettaka we bamuzaala n'alitunda. Kitaawe yagenda okufa nga poliisi zimukubye ng'omwana amufeze. Kale bwe bagamba bagenda bbawo ettaka. Yaffera kitaawe Sekabutu z'amuzaala n'amaka n'agatundiramu n'ettaka n'alitunda. Kitaawe yagenda okufa ng'ono omwana amaze omufera. Bemuyita bagaga mu Kampala. Ne kitaawe yamufera kennyini amuzaala. Kale ate gwaga nti gwe baawadde ettaka. Tugenze mu maaso. Naye ng'etaafe bw'etuuse omugenyi era bagamba ekyakuzala kye kiri kutta. Omwami ono bw'ataafe Masasi ajja ffe butwa. Kano mujja kajja enaku zomwe ziri 28 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Ku bintu biri bw'ataafe butwa agenda kufa Masasi. Ngere kigenda omussa ku ffere. Very soon or later. Bw'ataafe butwa agenda kufa Masasi. Very soon. Information njenze ejina kanje esigalize nyinza omubuusa. Very soon or later bw'ataafe mu Masasi agenda kufa butwa. Very soon or later. Ng'abamusse abamanyi bulungi nnyo. Gwegenda mu maaso ng'ofera era ng'obba. Wabula njagala kubuusa abaami abakyala abali myaka 35 okudda lugu abalina ssente zaabwe. Omwami omufere wa nsimbi smart wire baga nti sitandi bw'alaba ayidde gwagoberera n'ono bw'alaba abakyala abasingo mother abalina ensimbi ogwo nagwo omulimu agukola bulungi nnyo. Mwegendereze abakyala bakoze emyaka nga munoonya avubuka abalinamu kasente nga nakumbiro baba banoonya mbyammwe omulimu ono agusobola bulungi nnyo era abantu bangi baatusizaako obulabe mu nsonga eyo kandi nabo bakyala mwegendereze nnyo ku nsonga y'omukulu oyo. Alright, katugendeko eno mu kitabo wansi. Omukulu ono mwenda mumumanyi. Omukulu naye namumanyi bulimumanyi ono. Oyo mukusala ekigambo teri yamukwatira nsawo. We buzibidde olwaleero
onaku ndoze nako ngabbiga yagenda ku mikutu gye egyenjawulo n'asala omugambo ku leader of opposition omupya omukulu Joel Ssenyonyi n'agamba nti Joel Ssenyonyi ng'akyakulira akakiiko ka Sase yali enguzi yakawumbi kamu n'atulira fayiro ezaba mutulaki neza Uganda Airlines. Joel Ssenyonyi n'agamba nange atakulekera tomulekera. Omwami lwe yasaze ebigambo leader of opposition Joel Ssenyonyi n'ategeeza bannamateeka be olunaku lwajjo ennaku z'omwezi 27 mwaka 2024 ku reference number PS/GM/06.24 ne bategeeza omwami ono Dino Bowasava ajje yeewozeeko amenye ebigo byayogedde basikyo bwefukire mu mbuga z'amateeka. Ebbaluwa esoma bw'eti bagiyita peace advocates effective efficiency oba executive oba effective efficiency 27th June 2024 ne bawandikira omukulu wegwenjokeddeko waggulu eyo n'ennambe bagitaddewo y'essimu mu kibuga Kampala bamutegeeza ssebo notes of intention to sue nti obubaka obukutegeeza nti ogenda kugulwako emisango oba ogenda kuwaabirwa. Ne bamugamba we represent Right Honorable Joel Ssenyonyi, the leader of opposition in the parliament, on whose instruction we address you that through an online YouTube platform labeled The Investigator Updates and further during an online interview called Direct Shop, you made a fair statement against our client. In those videos, you falsely, maliciously, intentionally and recklessly stated that our client received a bribe of 1 billion Ugandan shillings from Civil Aviation Authority while in course of his duties as chairman of the Parliamentary Committee on Commission Statutory Account Authorities and State Enterprises COSASE. Those statements were not only false but also deliberately intended to lower the reputation of our client, who has an impeccable, strong stance against corruption. Our client demands a written video retraction of the said false statement and further an evocal apology using the same forum within 48 hours from the date of this letter. Please keep further note that we have firm instruction institute to civil action against you to seek gross damages at the rips of the said period. Ndoza mumpulidde bulungi nnyo eyo ebbaluwa emulaga nti bamwetaaga okunnyonnyola oba okumenya byeyogedde y'ebbaluwa ey'abannamateeka ba Joel Ssenyonyi emutegeeza. Wano ne bafundikira nga bamugamba eyamuwandiikidde lawyer omutendeke wa peace and advocate bamutegeeza. Kati kino kye nabagamba nti ebiseera ebisinga abantu ababeerabira ennaku yaabwe ne bakozesebwa okweyambisibwa emitwe gyabwe. Omwami ono azze ayogera ebigambo bingi nnyo naye njala kwebaza abantu abamuyigino walinze obutamuwa matu. Naye ate waliwo ekisukka. Ffenna tule bulungi nnyo omukulu Joel Ssenyonyi lwe yakunya n'atuuka n'okutugirayo obuzina bw'omukyalo oyo nti ne ofisi gy'alimu tagiriimu lwa kuba nti yasoma bintu byakola, no yasoma birala ali mu birala. Ne batulaga n'ensaasaana nnyingiza n'ensimbi ze yaspendinga byonna n'abiraga bulungi nnyo. Lipooti n'agiwa Anita Amongi. Anita Amongi n'agitula natagifulumya era n'ebifaananyi ne biyita. Jo n'avaayo ne yeemulugunya ne bagezaako n'omulondolo okwagala mutta. Kati omwami yavaayo n'akola statement ku TV ne bufukyano bwe nga alumiza Joel Ssenyonyi okulya akawumbi kamu okutuulira fayiro za COSASE. Ne kinyiza Joel Ssenyonyi ng'omuntu n'omwona n'erinnya mu ofisi mwali n'amugamba njagala oddemu oleete obujulizi obulaga nti ssente baazimpa oba si kyo tukwatagane mu kkooti ojja kuba ompulira. Kati wagenda okulya okuva n'okkomba essowaani.
Mwenna abantu bomboganda njala bategeeza. Bwoba toyina nnyo kyokola bweru ng'olina omulimu gw'okola mu Kampala. Ngenda kusaba bwe kiba kisoboka vange wo kumacha ogenda okole oddewo. Ntegezeddwako nti amaje ne poliisi n'abamilitale badeployingidwa mu bitundu bya Buganda ebisinga obungi. Kyonna ekibateesezza nze nkibagamba ekisooka baagala kuziyiza butabanguko obuyinza okugwawo mu nteekateeka y'okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Sinakindi ebyenfuna ebyekanamye n'abantu okunyigirizibwa okw'enjawulo. Bino bimu ku bifaananyi Museveni bya deployinze mu Kampala olw'ensonga nti asuubira nti ekyabadde Kenya kiyinza okutuukawo. Kale we mbagambira nti buli muntu w'oli gezaako okuba nti obeera mwegendereza nnyo mu ntambulayo, amagye, abasirikale, buli wamu badeployinze mu kibuga Kampala. Eyo poliisi no gye mulaba n'amagye. Buli wamu ne mu arcade. Kampala eringa war zone. Kampala eringa war zone. Kuno ko batadde okgenda mu ghetto nga bakwata abaana b'abantu nga balowooza nti abantu bano bajja kwenyigira mu kwekalakaasa. Y'ensonga lwaki Kampala kati bagenda bakwata abaana b'abantu buli ghetto nga bagenda basiba abaana mu bintu by'okwekalakaasa nga balowooza abaana bano bagenda kwekalakaasa. So mwebereremu abantu mwenna abali eyo. Alright. Buno bakajala mu butuusa eri omukulu gwe bayita Mukaako n'akabinja kamwe. Oluvannyuma lw'abasajja bano bakagwa ensonyi mu by'obufuzi okuba nti balemeddwa okukula mu birowoozo ne mu mubiri mu by'obufuzi nga bo omulimu gwabwe gubaddeka gwa kutambuza byabufuzi na kukyankalanya bantu abavuganya Museveni nga bafuna ensimbi. Omukulu gye buvudde Katonda yafuna ensimbi n'azimba n'ennyumba e Maya era njagala okukwebaza okuba nti mbufere buno obubbi by'obufuzi wazimbyemu ennyumba e Maya. Naye ate gy'otambula ng'ogenda olingiza kubanga n'abantu baakutegeera nti oli mufere wali otambuza information enkyamu ne bakugobayo. Omukulu ono gwe bayita Mukaako Lubega Walter yafuna ssente okuva mu kampu ya Demapuga n'asobola okugula ennyumba e Maya kati alina ennyumba naye ate kuba baali bamukubiddeyo. Omukulu ono flop yaabwe ey'omwaka yamaze okugwayo Masaka kubanga ojjukire ne Masaka yennyini baamukubirayokko mweno kampeni gye baali yagenda ku byalo nga basiga entomi kya baamukuba emiggo. Omuntu mwana ne ku Thanksgiving ya Demapuga yajja omutwa gwambaziza enkofiira naye nga kuliko bandi gye baamukuba emiggo ine ekyalo kye yagenda ko n'asamirayo nga bali bazibu nyine bamukuba emiggo omutwe yajja agusirye. Kati omukulu ono waliwo ekintu kye bafumba ekigenda okujja essaawa yonna mukiwulirize bulungi nnyo. Omanyi bakuloga akatawuko mukamanyi naye Mukaako Mabik Abedi Bwanika Bega Segona Puga de Mapuga Joyce Bagabemmanga mwenna waliwo oli alinga embizi za Nadizi kati musoke mujjukire bulungi nabagamba mugenda kulaba olutalo Ssematalo mayimo biba akujjukiza nnyo nabagamba akabinja ka DP block n'akasuubi bali bakazimba nga kazanya kifiiriza Magwaya bekuba golo mpira wosibira akapapula kuba mpira oza muguwangu naye kuba heda oba n'akwatira mu box gyemizanyo badde bazanye kati Nambooze yava mu kagulupu kano naye mbagamba nti essaawa yonna bagenda kulumba Nambooze nakibagamba era ndooza mulaba Kasibante Moses eyagejja alinganga embizi za Nadizi gwe basindiseeyo okujja okulumba Nambooze ng'aleeta ebizibu bya Nambooze byonna sebo Kasibante Moses Nambooze byakola byonna tubimanyi ku lupapula naye omuntu bw'alokanda kudda ku sayiri y'abantu tukusonyiwa kati gwe kyakujja mu kulunda embizi zo n'okunoga emmwanyizo ng'oli political failure nga ne ku CBS tekyasobola kugendayo bakusindika ojjogo olumbe Nambooze tugenda kusabula n'emmwanyi zijja kkala ate baga katulumba muntu ku muntu twabaga tujja kuwolereza Nambooze kubanga yabavaamu bufere bwammwe oba yali asereza gavumenti oba yali asereza kati ali ku side y'abantu
nabagaye bajja mulumba kati balina amapesa gabazanyako zanyi basindika oli kati basindise n'embirizi ya Nadi ya Kasibante Moses yazze mu kifo ky'ogenda otunda kasewaayo yejja ku TV ate kati yali sente yali addenguzi ng'akyali simanyi omusoloza omukatale sebo bwabanga yali sente ng'akyali musoloza wa katale gwe sente ze mwalyanga mu DP ne ze mwalyanga ku CBS z'enguzi ani yakuvunaana bwe mwali sente za Museveni ku CBS bwe mwali n'okusomesa abantu bategeeza Federal System of Governance n'ebiriwo ne mulya sente okwavirako ne muganda ffe mulago mwali musoma naye amawulire okufa mwategeeza eggwanga nti wali mu luko olwatta omusajja oyo wategeze omanyi mujja n'emitwe gyammwe egyo kati wagejja wena olinga embizi za Nali zoba omira mpeke ki oba omira Pig Plus kati olwe kumira Pig Plus kuba kati ozifaanana mu kifo ky'okuddayo olime mwanyizo ozikazi ogenda ozitunda ofune sente ezikugulira ezifuna sente ezimire ARVs ojja osiriwala tubagamba buli muntu ajjanga olinnya mu layini y'abantu tugenda kwambula basindise gwe jangu ng'omanyi kubanga tugenda bategeeza mu Kibisirunjogi mmwe mwali mu luko lwatta mu Kibisirunjogi gwe kisajjako Kasibante Moses mwali mu luko lwatta mu Kibisirunjogi gweza tetukimanyi kati omira Pig Plus we noogeza amatama gakulinganga migati gino egya Buffalo ojja olekanya ku social media kubanga bakusindise tujja bagisaamu eggaali Namboze wakyukira nava kusaidia abantu ffe tulinga nga ssaawa akalimi akabaze 12 y'okumakya ke kabala ne 12 y'akawungezi era ke kaddamu ne kabala 12 y'okumakya enkeera ku lunaku olulala Namboze alina abantu wakyukira ng'akalimi kaddayo muki wetumutandikira ffe tetuliko ludda kalale kusaidia abantu nagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze Namboze ate asobola okuvayo n'abayisa bubi waliwo kye tuyita pre-deal or pre-agreement golowooza anti wagamba wasoma amawulire waliwo omusajja bamuyita bamutadde abadde mu embassy yabo waliwo embassy gyabadde mu Bungereza abaze mu myaka gibadde za 13 erinnya mulinzijukizaawo eyakoze pre-deal n'Amerika ne gavumenti endala ne bamuta n'agenda ewaka nga balabe byefulumye byali bituufu nga bwenfulumira n'ebintu nga bituufu nga tebakyalina idi okujjako mu eddembe ne basayinize kati Kasibante Moses mu mateeka waliwo kye tuyita mu mateeka waliwo endagaano ekolewa wakati wa gavumenti n'omuntu agenda okuwa obujulizi ku lwa gavumenti okukwata ababbi kati endagaano eyo Namboze yagikoze bannayuganda we can defend Namboze nitumwa n'amaanyi najja n'abadestroyinga ku platform ku social media oba ku Facebook oba ku TV n'ayogera buli kyama kyonna kye mwakola mu DP n'okutuuka olwalo ye neyejjera ntumuteeka ebbali ne tumuteeka mu witness program bagita witness program ziri bazita pre-deal ye n'asaniga kati nvudde mbabbi ngenda ku defend ngenda kukuwaaya babbi bonna n'akikola nti bamuyita Julian Assange webale nnyo Love Babu bamuyita Julian Assange bamutadde ng'amaze okukola diiro egyekugambisa gye mbagambako kati muganda wange bw'oba oyagala kulumba Namboze ali ku sayidi y'abantu asobola okukola pre-deal naffe ne tugenda mu defending najja aleeta buli kimu ne toyi gye wapamu ng'owesanguza bikookooma Namboze asobola obyogera Namboze asobola obyo ntumuga diiru twagimu already oba yagenda mu America n'amala emyaka 7 nga lyasaliza gavumenti it's none of your business ali ku side y'abantu nabajja byogera we shall defend her okujjako ng'akyuse what then we shall fire her again ekitali ekyo jjajja mujje empola temujja tongoza bubbi awo ngenzeyo bugenzi nina kye ngenda obagamba wetwogerera mukulu gwe tuyita mukaako gwe baaloga akajja bangu
yabadde wenga alota amaze okujja ekiwojjolo mwakubira enduulu ng'alinga nga linnya lw'enzooli n'alota nga ekibiina kya mpuga twakikubye ne kiyiika DP Buloko eyavula ng'omwana alina measles ate nga akolontoka mu DP yennyini okuzika kwaggwa n'abakaabi tebakyaliyo ogenda mu NRM ajja kuba agenze mu miitingi z'abafu ezalimbu alina kuddawa munnange bw'atyo ng'ayita bafu banne nga batuula mu miitingi nga beegeyamu emagombe nga wookya tukoze tutya okudda ku layini munnange lubaale nga bakwata obwavu nga bagenda bateesa bagenda kuddamu okulinnya mu sigiri yeruwa tewewuunya mukulu mukaaku nga zze n'ekibozibozi nti people power is back era yalogotana ng'ayita omusambwa ng'agamba mbu yatandika people power era agamba people power yiye mbwera bakyakola research nga bayita mu kibiina kyabwe kyali People's Powers Front baddemu mbu beddize people power oluvannyuma lwa national platform okubalema kati balogotana baagala kuzza people power mukulu njala kugamba ekigambo kimu mu myaka gy'obaddemu kati joyina egigenda mu 6+ ng'obadde tozimbanga nnyumba teweesimba ngo kifo ky'abavubuka n'okiwangula kakibe kirusulwa kibe ky'abakansala nga n'ekibiina tofunangako kikyo tolabirirangako mwana wadde omukazi nga bakulabirira bulebe nga n'amasuuka togooza nga nandawe gyabajja kuwozeza tolina kyosobola kukola mu nsi muno ebyo byesonyiwe totegana nga bwe twagambye tugenda tandika okukoppa ebimu ebiri e Kenya we munsangire ekivubuka kino kuba kati kyeyisanga ekyana ekito nga tekisajja kikola kati kanti bwe munsanga ekivubuka kino eyakikubira Masaka nkunoonya nkuwa tasiki kati yakikuba kijja mu buli mawato kiraawe ndoza lwe kinaategeera enamba ngeri public wowe ne yakikubira Masaka kugutu akakikubira omu akikubira mu kitengeeso baludda mu munoonye yekomba wesende munkubira ekivubuka kino mu kiraawe no kiraawa ennyumba yerema yange ndagifuna oyinza okuva e Kampala ng'omaze okwasabira nga tugitadde ku ttaka nyumba gye wagula emaye disenti mukadde 7,500 oyinza okugenda okuva e Kampala okwasabira nga tugitadde ku ttaka kati kubira ku bembe palimenti y'ab'e Kenya abamu baji basula mu nsiko kati babayisa mu ttano wansi okufuluma babafulumiza mu ambulensi oyinza ogenda okudda emaye gye wazimbye gye wafunye ennyumba okadde 7,500 mu mpuga ze yakuwadde nga tugikubire nga naba batuga tuta mu kisenyu gatunda mu sukulaapu tukooye ngenda kuzza people power ogenda ozze ya nnyoko omusajja watasobola nakulagira adde omukazi omulema tujja bakuba mu emiggo alright kasoka episode kano katono nnyo nadde kayisa mu kusooka baganda affe bonna be South Africa banange ekitalo nnyo kya Muganda Africa Baya yabavuddeko ku maaso kitalo nnyo mukama muumuze mirembe nirabidde omwogerako mu ntandikwa ono comrade munaffe abadde awangalya South Africa bambi yafiridde mu ggwanga lya South Africa mu nfa etannategereka amanya ge oba agamanyikiddwa ye Kabaya kitalo nnyo Muganda affe mukama akuumuze mirembe byonna byakusobako otalo olulwanyi lwokuba nti obadde olwanirira eggwanga lyo Kabaya comrade tulisinkana kubanga ffenna tetugenda kuwangalira ku nsi kuno tuyitako bwesi tulina ogirwanirira so kitalo nnyo kya Muganda affe oyo Kabaya yafiridde mu ggwanga erya South Africa kitalo nnyo mukama akukingirize era akuwangaaze so kyekyo kati onakula jjo omukulembeze waffe ku mutimbagano gwe yawandiise ebigabo bino byenjagala mbibannyonnyole nyongereko message yange njala munsaliremu akapaati kano mukasaasaanye wonna omukulembeze onakula jjo yawandiise bw'ati yagambye I disagree with anybody who tried to downplay our battle. The young people of Uganda, I have firm belief in their courage and ability to protect against injustice, oppression anytime and any day. They are not coward. They are not weak.
The only difference we have dealing with dictatorial monster called General Yosef Tibahabura Museveni. Nagamba what? In November 2021, tens of thousands of young people came out peacefully protest on streets. In 2 days, we had over 150 dead bodies. Museveni, that was just a rehearsal. According to Museveni's statement, that was a rehearsal. When njagala tuteeke nyisira wanewa asembye we yagambidde bw'ati. Yagambidde, yes, we must and shall have to do more as leaders and as citizens, but we must understand the context. We shall have to strategize, re-strategize and move forward until dictator is down. Kano ke kakulu nnyo. Kankabadde mu Luganda. Yagambye, ffenna tuteekeddwa okukola nga abakulembeze ne bannansi bannaffe. Ne tulina okitegeera mu mbeera nti tulina okuddamu buto okutunula n'okuddamu okweteekateeka n'okufuna enkola empya gye tugenda okuyitamu okuddamu okunyikiza okutwalaganya Yosef Tibahabulwa paka ng'atuuse ku ttaka. Ekigambo strategy mu Luzungu kitegeeza, mu Luzungu kiba kita strategy kitegeeza enteekateeka oba enteekateeka empya oba mu buwangwa ekyoyita plan empya ezirina okuteekebwawo oba okuddamu wali kyagante re-strategize okuddamu okwejjukanya ku nteekateeka ezaaliwo ne tuddamu twongeramu enteekateeka empya. Gyovuddewo kano ali ku mutimbagano ogwa TikTok ne ngaba comrade, yes, president yatugamba tugenda mu kalulu, which is okay. Naye akalulu kalimu ebintu bingi nnyo. Akalulu tekitegeeza genda kulonda. Akalulu ogenda okulonda oba olonze, naye akalulu olina okukakuuma. Kyekisooka ekyokubiri. Baani abakuumira akalulu? Abakalondola be baani? Bwe bakabaze oteeseteese nti ke bateeseteese okukeekabaze ke katuufu? Bwe kaba si ke katuufu ogenda kukolawo ki? Bannansi ogenda bategeeza otya? Baani abagenda okukwasaganya ensonga ezo? Abantu bannansi tubasitula tutya? Era tukiwunzika tutya? Si kulonda bulonzi. Kyova president yakwanaga ati we must strategize or re-strategize. Nayogera ekigambo nti twetaaga okuddamu okukola coordination. Naye abantu bavutira ati nagaye tubacoordinate. Ekigambo coordinate tekitegeeza coordinators. Kitegeeza coordinating oba coordination, to coordinate countrywide. Previous elections, we won 70% of the votes twawangula Museveni. Naye mu mbeera y'emu okimanyi nti waliwo ebitundu Museveni gye yafuna bamemba parliament mu Uganda yonna Museveni yafuna bamemba parliament 10 nga bali unopposed. Ekigambo unopposed kitegeeza nti bamemba parliament abayitawo nga tebafunye muntu abavuganya beesimbawo bokka babalangirira nga n'okulonda tebali mu kulonda bali 10. So when we are restructuring again, we need to mobilize and to coordinate okugenda okuva mu rural areas tugende deep in the villages. Tuteekeyo abakulembeze, tuteekeyo bukulembeze, tuteekeyo abagenda okwesimba tuba facilitating, tufune ba polling agency, tufune ba mobilizer abagenda okumobilizinga abantu. Kyekitegeeza akalu, not just a mere voting kasuddemu, no, it means a lot. Abatasobola kutegeera bintu bino twabagaye musooke mutuwe obudde tugenda bategeeza ebintu. It's not all about voting or protest vote. You protest on something you see or you hold in your hands. Tosobola gamba tezengera kwekalakasa ku nnakumati nti banzibye nga tonnagulako wadde ka biscuit mu nnakumati.
tosobola kwekalakasa nga tuna kyewekalakasiza. Yes, I agree with you, tugenda mu kulonda tunaaba tutuuseeyo naye okuti ekitegeeza nti okulonda kwe kuteeka akalulu mu bokisi. No, akalulu kalimu ebintu bingi. Ekigambo kye bayita coordination okukibanyonyera baagala okitegeera okitegeeze n'abantu abeebuzabuza nga abafuka banaaba. Ekigambo kye bayita coordination nyina kutegeeza MTN erina Central Rock Center oba omulongooti gwayo gwe tuyita main server. Omulongooti ogwo gwe ku distributor gw'amayengo okwetoola emirongooti gya MTN gyonna okwetoola eggwanga gye bafuna network. Robert Kyagulanyi Center is the Central Rock oba a Central Server ey'ekisinde kya National Platform ne People Power. But countrywide twetaaga emirongooti gyonna okuva ku LC1, LC2, LC3 nga buli omu yeefana Kyagulanyi afaana Kyagulanyi ebikolwa n'ebigendererwa. Ekyo tuyita coordination. Before you approach any kind of voting, if you want to vote and you are going to protest immediately, you have to first get coordination or coordinators. When we talk about coordinators, no, we need the coordination. Kubanga bajja tuuka nga internet bajijjeeko. Yes, President bamukutte. Nga akaluka wedde. Who is going to coordinate the rest of the public or the congregations or the supporters? Bine bitugenda bibasomesa ko munabitege susu genda ku mutimbagano kuba nduluwololo kubanga mwagala bano praising. No, the fact is between no byogerako. Njala ko baza chairman Nyanzo wa Kunga atandise ogenda mu kyalo deep in kyalo nga basomesa bateekawo mitende. That's what we want. First and foremost, buno bakanjala bugenderi secretariat abakulembeze mwenna. Tuchimanyi bulungi National Platform in People Power. We are very strong in urban areas and urban cities across the country. But we lack coordination deep in a village. Njala bagamba nti Kampala Buganda eri secured. Twetaaga ogenda wambyale mu Western region. Dotu mobilize. Okusettinga structures, okusettinga coordinations, okufuna ba candidate, okuba facilitatinga betumaze okusunsula tebagenda kukyusibwa twetaaga abantu abagendo benkyukakyuka. Kuno bwe tugenda tetwetaaga abantu b'amasuuti, twetaaga bazoganyi. Tetwetaaga wa masuuti kabere chairman Sura kabere kansala. No, twetaaga bazoganyi. Nti babbi akalukwero si wono nga ate twakabaze nga twakawangudde tutandikira awo yegwe twagala omuzoganyi. So sio lyalina mentality nti mpangudde bwa LC1. Nja kulinda kola ebyo sibinkwatako. Mpangudde wa kansala sijja kubeera nja kulinda mukala. No, twetaaga omuntu nga naye ali willing okusacrificing ekifo ekyo kyeyawangudde for the cause okutwala entebe y'ewaggulu okutwala president mu ntebe. That is it. Kabere si want twetaaga muzoganyi. Kansala twetaaga muzonyingi. Chairman Sifiri twetaaga muzoganyi. Chairman Sifiri twetaaga muzoganyi. A member parliament twetaaga muzoganyi, twetaaga bamasuuti. Tetwetaaga bamasuuti, no, twetaaga bazoganyi. Yes, we need a protest vote, but you need to protest ng'olina ky'olagawo. One of previous elections, tuyina ebyalo deep in village wotayina ba polling agents nga ne DRC forms zaffe tetwazifuna. Nuputi yazifuna. Tetwayina ba polling agents. Revisiting ebintu ebyo tubikozeko bizibiteredde nga tumuga tugenda mu kalulu. Tulina okusooka president ngabekyo, we need to re-strategize. Okuddamu okutunuulira we wakyama tuteeseteeso tutya enteekateeka empya so si kusindika tugenda mu kalulu biri ate mukaga. No, yes, it's a good idea, but we need to re-strategize. Kina badde mbasomesa era kyema ne president yakiwandiise ne kati nkibasomeseza mu kitegeere muve mu kwogera bwogezi mubuulire abantu kye tulina okukola. Bemba kuba nabagambye nti anytime from now, according to history wa Uganda mbyobufuzi since 1962 tetufuna nko peaceful transition of power. Either abeerawo election rigging ouna akozesa amaanyi okutwala. Nembaga anything can happen within this process, but what we need is amaanyi g'abantu gasobola okuteekawo omuziziko ku kudita oba noga nti ffe tetujja kufugibwa maggi nga tukozeseza amaanyi g'abantu.
kwe kutandika okutegeeza abantu kyekyo kukola mu byalo mu kibuga tumanyi buli ka trading center mu Uganda kamanyi kyekyo kukola ne waliwo deep in village nga abantu bamanyi nga ne social media tetuukayo naye ng'enkyukakyuka bajagala oba teri bantu njagala kubira omulango takungula bakandidate mwenna aba national platform njagala kusaba tata na mama bw'oba oli mu Buganda region nga ekifo ekyo waliwo already omuntu abakiri mbasukka mbabiri incumbent n'omulala ayagala okujja nga kwagala kwegera kusooka n'owokuna please look for other areas ssemateeka wa Uganda akuwa obuyinza okukyusa obutuuze bwo osobola n'okwesimbira mu kitundu ekiro eky'eggwanga as long as nti oli mupangisa oba oli mutuuze weeyo era osobola okukola transfer n'ogenda nakapiripiti omukyalo ne weesimbayo muleme kutunula mu kifo kimu kirimu abantu 10 azifu babazaala omwenna mu Buganda basinga obungi mwesimbira ddala mu Kampala mukono si babazaala diipu eri kyana mukakawole ewali banasime bakinyamatama ewali there are so many areas gye musobola ogira ne mwesimba muve mu kintu mube mwenna muli kattuka mwenna ekifo kirimu olda abantu waliwo n'amuvuganya ne gyabala basatu for what reason musaasaane distribute share mutandika okusaasaana musaasaane abalowoleza mbifo tetugenda kulonda bifo tugenda kulonda abantu basobola kuzoganya kujja ku Museveni by all means mukitegedde bulungi nnyo kansule nti video negenda basanga mugifunye bulungi nnyo muleme gyukyusa bigabi mwagala kumwe mukyuse bigambo naye okusinzira ku president olianza kati yasome bibye kubanga yazalo tegese eno post ya president gendo gisee ku mutimbagano gwe gendo gisee ku mutimbagano gwe okusingira ddala soma wane wali budoti obiri wasomye ku post yeno ojja tegera kye nali bagamba ku mutimbagano before nga tunagamba abantu bonna wano wetandikira paka gyekoma president yabadde ategeeza awiyo muziganda zena gyewandiikidde yiyo president okitegeera twetaaga abantu bazoganye mutegedde bulungi nnyo tulina okuddamu okurestrategizinga oba strategize again gwasuubira nti oyagala office bakulonda ogende mu office oli ku kintu kifu twetaaga kukyusa bukulembeze by all means akawo tugenda kakozesa nga emanduso oba kye bayise protestive vote but protestive vote erimu ebintu bingi nnyo bye tulina okusobola okutunulamu underground bye tulina okukola ngenda kusaba president wa Kyagulanyi Ssentamu Buganda tusooke tugiveeko ndoza ne Busoga effort yaffe tugiteeke mu west yonna okuva gyekoma ne gyetandikira ne Northern Uganda ewamama Leonard Zedriga tuteekeyo effort Buganda ne Busoga tusooke tugireke eri already secured Buganda ne Busoga eri already secured but west and north those are the key points zetwetaaga okuteekamu amaanyi gaffe okuva wansi mpaka waggulu naddala deep in village kubanga mu trading center n'ebibuga ebisinga obungi era Museveni tebamwagala tebamulonda twetaaga deep in village ewatali na masannyalaze eyo abantu baagala enkyukakyuka neteri ababuulira kikyakkola nakikigenda kuddako mukitegedde bulungi nnyo Busoga Buganda already eri liberated naye western side of the country ne northern side yizezetaaga okukwatako Museveni bumujjako abaka 40 mu western side of the country obumaze omuwangula Museveni bumujjako abaka 40 mu northern Uganda obumaze omuwangula bw'ogattako ababusoga n'ababuganda oba omumaze in case tutuuseeyo nkiddamu in case tutuuseeyo oza muntegedde bulungi awo nina kyenjagala okubalagala mu ddakiika zino ezisembayo ekitongole kikwasaganya okubala abantu mu ggwanga kyabaze ebintu byakyo mwabirabyeko naye mulina kye muteetegereza nnyo kyekino wano wammanga
Mukamanyiro akakwasa embuzi mannyo yo seriti bahabulwa ndabange yakozeseza sensa seno era nga figures zino ze bakozeseza okufulumya ndabanga zibagenda okuwa akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku kukola calculation zaazo okufulumya ebyava mu kalulu. 1. Uganda erimu regions tusoma north, east, west ne central. Region is in if I'm not mistaken. Muna nyongera kenda na mbanga zizo. Manyi north, east, west, central, dozane east. Nebano, bafulumiza ebintu byabwe, nga tebikwataga biringa mpale za mukama wawe. Nga bagambwe bati. Wansi bataddeyo Bunyoro, Achori, Buganda, Lango, Teso, Karamajongo, West Nile, Bokedi, Ankore, Busoga, Kampala. But fun enough, Kampala is not a region. Kampala is not a region. Kampala is the capital city of Uganda, situated in Uganda. Yoweri Museveni, ekikuluma yunebuzibu n'Abaganda. Ekikuluma go you hate wana n'Abaganda. Never baguze ekyekulwanisa Abaganda chichi. You had nothing when you were coming in Uganda. The so-called relatives of yours, the Banyankore, just here, when nobody wanted to see you, it's we, the Baganda, or our grandparents who helped you. Right now, His Majesty, the Kabaka of Uganda, is the one who helped you to wage a war against the previous government, and you won the war. But now, you are the man behind of all plans of killing him. Why? So now, you are taking Kampala as a full region or independence. Kampala is not a region. Kampala is the capital city of Uganda, situated in Uganda. So, obadde gwo bogati boga Kampala tali Uganda, ali luddawa. Tosobola musena muno omutwala. For the 40 good years obadde mu Uganda, lwaki tewasobola kukola kibuga kikyo Kampala n'omulekamu? Wandibadde ogenda Barrel-Free capital city, wandibadde ogenda Nakasongola n'okola ekibuga ekirala, oba n'ogenda muno n'okola ekibuga ekirala. Tosobola kujja Kampala mu Buganda. No. It's like that omutima tugenda gujja mutuguteeke muntu. It is impossible omutima gubeera wano mu kifuba. Kati it's like we are confusing people. Era ne yakozesa report bajja kubuuza Kampala is not a region. No. Kampala is the capital city of Uganda, situated in Uganda. Togenda kijjawo. Okitegeera ne mu mukola ebintu nga mulinga basiru. Kati wakoze bo n'ogamba. Bunyoro ena 2.8 million. Achori ena million 2. Buganda ena million 11 n'obutundutundu ena million 11.1 million people. Lango ena 2.6. Teso ena 2.5. Akaramojong ena 1.5. West Nile ena 3.9. Bokedi ena 2.4. Ankore ena 3.6. Busoga ena 4.4. Kampala district ena 1.9 population. Akulira ekitongole kya Uganda National Bureau of Statistics nkulamisizaako ssebo gye baleko gy'otuusaako engalo. Wasomera ludda abaana baffe tuleme batwala mu masomero ago. Are you konko sure Kampala ena million mu bukadde ena million mu emitwalo 9 egy'abantu? Kampala ena divisions 4. Mumbalirira entuufu Kampala olunaku ebeeramu million 5 n'ekitundu ez'abantu emisana. Bugenda okukola ssaawa 11 nga Kampala esigaza million 3 ez'abantu nga zigabanyiziddwa divisions ezo 4. Kati gweno gye wawandiise 1.9 akakadde kamu mu emitwalo 9 wagijjeewa. Mubala biki bino? What kind of nonsense is this? Kampala mbo ina million mu mitwalo 9 Kampala district. Are you sure? Pose muli mu system Sarah Cow and Educated Cow. Oh, amasewunya. Sarah Cow and Educated Cow. System tunde ntowerere ente. Bino byonna bifu. Erigonia ina 2.2. Bunyoro ina 3.4. Kigezi ina 1.8. Kati mukulu njala soka kubuuza mu ekibuuzo. Mweno population gy'obadde ogamba. All along ffe tube tumanyi nti Uganda erimu millions 45 ez'abantu.
million 45 ez'abantu. Oyagala kungamba in the period of the past 10 years, Uganda eyongeddemu million 5 zokka ez'abantu. Are you sure of that? Oluvannyuma y'emyaka 10 ennaku ezigwamu, Uganda eyongedde million 5 zokka ez'abantu. Mwasoma naye temwayita ne mwayita mu madinisa, so si bigezo. Kale, Kampala engeri gye mwagifudde region, ate nga moga teri mu Buganda, ate nga ne Buganda yennyini mwagijjawo, mujja kuba bulungi temufaayo. Kati ndowooza ebisigadde tunaabyogera ku Sunday. Ebisigadde tunaabyogera ku Sunday. Nakulaba kaka tunaba akyadde mukkirize video ngikomye wantu tusikane ku Sunday mu Bulange Mengo, Mukama bankuumire mwera ba video ewedde. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.